Omwaka gwa 2026 mwatu gwe twalengerera ewala gwalwadde ki ne gutuuka wakati mu kalulu buli omu ke yapaatikako erinnya nga bwe yayagala akakomekkereza ng'ebyakavaamu buli omu abinnyonnyola bubwe. Naye wakati ng'omwaka gutambula tuyingidde omwezi ogwokuna ekitegeeza nti nno etuntundu erisembayo ery'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. Naye wakati ng'omwaka guno gutolontoka tulina ebipya bingi bye tulaba nti mulimu n'ennongoosereza ko n'ennyongereza ku misolo gavumenti gy'ereeta mu byo ng'ate twali tukyali awo poliisi n'efulumya alipoota olutagajjo ekwata ku bumenyi bw'amateeka n'ekyolekako ati nti mwattu bukendedde kutegeeza kwakyo ti bannayuganda tugenze tutta ku bigere mu kumenya amateeka. Kitegeeza abagakwasisa n'abagateekesa mu nkola bakola buteebalira okulaba nga bakola ekigwanidde. Awo nno bwe tutandika etuntundu ne likomekkereza omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 kitegeeza nti waliwo ebyetaaga okuba nga tukuba mu ttooki twaba binaatambula, naye Mukama Katonda yatuyamba nti eggwanga lyaffe lirina ssemateeka wa munnayuganda emyaka 5 buli bigiggwako okusobola okuba nga ate weerondera weeroboza weesalirawo obukulembeze obunaakutwala mu maaso. Kiri eri be twalonda abanaatera okukuba ebirayiro okulaba butya bwe bajja mu nteekateeka namutayiika ey'okuteekerateekera eggwanga National Development Plan 4. Mu byo nga twagala tumanye enteekateeka za abakuuma ebituukiddwako bwe tuyita protecting the gains. Balina nteekateeka kikulu enkulaakulana y'eggwanga lyaffe Uganda, ate n'abakulembeze be twesiga balina nteekateeka ky'okulaba nga empeereza zigguka oba zituuka bulungi eri abazeetaaga. Ebyo nno bye bitulondesa abantu ab'enjawulo, bannabyabufuzi, abakulembeze n'abalondoozi b'ensonga ne bajja ne tusookaasooka mu ga bwanda ne tutaganjula nsonga ku nsonga we tunzikira nga tuliko bye tutaanyiza. N'olunaku olwaleero mu kye tuyita bitebye bakalidde dda tutambule ffenna. Muzikiriza mu studio bategeeze tuli bamukisa okuba nga twegatiddwako kulembeze munnabyabufuzi ate nga munnabyanfuna we yabeerera mu lukiiko lw'eggwanga olukulu y'omu ku bali mabega w'etteeka era liruubira okuba nga liyambako Uganda okwesulubabira ddala oba okulwanyisa omuze gw'obukenezi obulayake obulabbayi n'obubbi bw'ensimbi z'omusolo weewaawo nga lyalemererwa okubaako ebibonereza bikakali bisobola okubeera nga biweesebwa omuntu akwatiddwa mu muze ogwo. Honorable John Simbwa yabeera mu Parliament ng'akiikirira Makindye East mu kiseera kino ng'ekiikirirwa His Worship Mayor Ali Kasirye Nganda mu Lyanyama. Sebo tusaanise okulaba lamusa kwa Live Spark TV. Abakadde bange mwenna abatulaba mbalamusizza nembeebaza olw'emirimu emirungi gye mukola okusookera ddala n'ensaasira abantu b'ekitundu kyange sisobola kirunza n'ensaasira abantu b'ekitundu kye nakiikirirako ekya Makindye East naddala mu kitundu ky'Eggaba. Njagala obbasaasira olw'enjega eyaguddemu bwe twafunye obuzibu bw'omuntu atannaba kumanyibwa ki ekyamutanudde n'atuusa obulabe ku baana 5 bana ne bafiirawo mbulaga. Njagala okusaasira abazadde n'ensaasira n'abasomesa ne bannyini ssomero n'Eggaba community yonna olw'enjega eyaguddewo. Wow. Twegatiddwako omuwabizi wa President ku nsonga z'abavubuka Dr. Hilary Kisanja Musoke. Tusaanise okulaba lamusa ku Live Spark TV sebo. Mpozi abatulaba mwenna abalabi ba Spark TV abawadde kagenzi naye kati by'obufuzi byawedde. Twagala okulaba tutandika okutweka ebyo President Museveni yateekako essiira mu manifesto ye eddala ebyo ebikwata ku nkyukakyuka y'obulamu bw'abantu. Pozi kyenjaga collectingamu nti ekisanja kino lulina limu bavubuka naye ssebo nti ensonga z'enkwasaganya kati ziyitibwa eza agribusiness value addition development. Oba okulaba nti tukubiriza abantu bannayuganda bonna abasuubuzi abataxi ababodaboda abakozi ba gavumenti buli omu abeeko kyalima oba kyalunda nga kivaamu ssente then n'okwongerako omutindo. Owulira nti president agamba twongereko omutindo ku raw materials zaffe zireme genda mu bazungu oba kyayita ekikulukuto ky'ekonomy.
nti ebintu byonna tubijja mu bazungu ne tubisaka ba traders ne babireeta ate nga tusobola obikolera wano ne baba nti batwala emirimu gyaffe egy'abavubuka ate ne batwala ne ssente mu container. So ekisanja kino tugenda kuba nga tulwanira ebyo byasinga ojjukira President Museveni bwe yajjayo empapula yabagamba ebintu bibiri. Tugenda kulwanyisa obubbi bwa ssente bwe bayita corruption naye nze nesimbwa tuyita bubbi bali baba bakisugar coatings then promoting a value addition ku minerals zaffe ne ku ebyo bye tulima bye tulunda buli kintu tukyongereko omutindo tusobole okulakulanya industries zeyongere mu ggwanga. Well, twegatiddwako yaliko omubaka wa president yasinindidde twakoma okubeera naye yali alubirira okubeera mu lwokaano lw'akalukano akakomekerezeddwa naye abadde ambuzeeko ssebo nate abalabi ba Spark TV nsuubira wamu nange basanyufu okuddamu okulabako balamuseeko. Njagala otwala omukisa guno okulamusa ku balabi baffe aba Spark TV amannya geego gennyini Yasin Ndidde. Nzikiriza neegatte wamu ne bannange be tuli nabo wamu n'eggwanga lyonna okungubagira abaana baffe abaafiiridde mu njega eyabadde ku Maranatha. Ebikolwa ng'ebyo tebirabika naye byesittaza emitima gy'abantu. Nze bukyanga mbeerawo nkuze mmanyi ebyo bibeera mu nsi nga Amerika kuba ffe gye tubisomako. Ono yayingiridde obwana n'akola kino kuba bw'otunuulira toyinza kumanya kigendererwa okugenda mbwanu obuteesobola akatasobola yadde okwerwanako. Omuntu ono alina obbanga ebigendererwa biwanvu okusinga n'ekyo era njagala okwebaza ebitongole ebikuumaddembe ebyalwanye bwezizingirira omuntu oyo obutafiirawo tusobole okumanyira ddala kiki ekyamutebudde okuyingira abaana baffe. Nzikiriza njozeyoze abo bannaffe abayitamu okwata obuyinza nti kati saawa eno tuli mu kadde ka kuteekateeka kulayiza babuza nnaku bunaku bagole naye kino ekisanja tukisuubira okuba nti kyanjawulo nnyo era nga abantu bwe kitaabe ki bannayuganda banaagenda okimalako nga bingi ebikyuse mu byobufuzi bye tulina naddala ku sayidi ey'enkulaakulana nti abantu bagenze bategeera nti ebyobufuzi si lyekkubo ly'okkulaakulana biyambako buyambi lugogo ku kkulaakulana naye okkulaakulana kwennyini kuli mu bantu. Well, mwami Yasinindidde nzikiriza sikuyiikiriza naye ntandike naawe mabegako awo twalabye nga waliwo bannayuganda be batisse ku nnyonyi nti babakomyawo wano kuva mu ggwanga erya Amerika naye bamu nga tubalaba bali ku mpingu n'ebirala ebiringa ebyo tuyinza okukiraba lightly naye kiriko debate y'amaanyi kati buli omu yeebuuza ebibuuzo bingi lwaki minisitule yaffe evunaanyizibwa ku nsonga zabweru w'eggwanga ensonga zaffe ez'omunda mu ggwanga n'abalala balabikanga abatafuddeeyo mu mbeera y'abantu bano naye nga tukimanyi bulungi nti omukulembeze ali mu ggwanga lya Amerika aliko bwe lyajja ebyo bye bimu ku bye yalaalika naye wano bannayuganda kiyinza okulabikanga ekipya gye bali. What is your take ku ngeri enteekateeka eno gyekwatiddwamu kuba olutalo lwa Afghanistan waliwo abantu be baleeta kuno naye gye buli eno tuyinza okuba tetukkirizibwa nakubibuuliriza nnyo babali ludda baana bye baliko naye kati baleeseyo n'abalala bano bo baffe bannansi bakuno bakomezeddwawo mu ngeri bwetyo. Ekituufu kiri enteekateeka eyo weeri eyaki ey'okuba nti Uganda ebaako abantu beesenza kaseera akatono naye ate si yembi ennyo okubisa abantu endulu kuba biwulirwa tubiwulira mu bantu kati batandise tuleetera abantu kuba abali mu kujja si bannayuganda bokka. United States bwe yatandika enteekateeka y'okwezza obujja ng'ensi yagamba buli atalina bimwogerako wano buli atalina butuuze bwaffe tugenda sooka tukwetegerereze ewalako. Amerika ekyo kyokka si y'enkola yaayo. Ntunuulira eri mu biri byensinga otegeera
mu ndwadde ezo ezigwa obugwi America enyumirwa nnyo kwatira obulwadde ku distance eyewala nga tebunnagituukako ensonga lwaki ekwata sente nebaweereza nebakolera za Africa CDC Center for Disease Control nti ya Africa naye nga America yegiteekamu ki sente nti baagala ogenda otuuka ewaabwe ng'osengejjeddwa bulungi naye kukiri wano ekisooka bannayuganda kye balina okumanya nti gavumenti eri mu control weeri era eri mu control n'ekirala eno si open door program nti buli mumenyi w'amateeka bagenda muleeta wano ennamba entonotono ate yeetegerezeddwa obulungi ennyo ebitongole ebyokwerinda ebikessi eby'eggwanga nti ne bwe baba batuuse kuba olwaleero ne bw'obuuza abantu badde ndaba ku mitimbagano omanyi kati bannayuganda bagigufuula nti gye boogerera yeri mouthpiece y'abannayuganda naye olaba nga ennamba eyazze it is around 12 people ng'ekubisizza enduulu ennyinyi nnyo naye leero bwe mbuuza munnayuganda gwe mpangaala naye ku kyalo ewammwe gwe walabyeko ku mugwira gwe baaleese nga tonnamulabako bw'oba tonnamulabako kitegeeza gavumenti ya Uganda teri careless kuleeta muntu mumenyi w'amateeka emuleeta akumenyeko amateeka ne bw'eba emutuusizza erina obusobozi obumukontrolinga n'emulondoola paka lwanaatuuka ova wano tewaliiwo nti bagenda kujja babeere wano abantu baddeawo batye nti ettaka lyaffe bagenda kulitwala kinedda Uganda mu 2025 okufaananako n'amawanga amalala ate abannaffe wano gye badduka nga Swaziland, Cameroon yasayininga endagaano kuba abantu balonda gavumenti ne bagiteekawo bagiwa obwesigwa maama wo bw'aba agenze mu kiyungu okufumba tomubuuza nti maama ogenda teekamu munnyo gwenkana ki kuba oba omwesiga nti maama yafumba kati gavumenti yakola endagaano ne America okuba nti esenzaako abantu abo kaseera akatali kagere nga bwe beeyongerayo gye baba bagenda okukola ki okubeera bayinza obba abamu baddizibwa mu mawanga gaabwe abamu bayinza obba America egenda bajja wano kubawa ng'emaze obbawa obutuuze bino nno bannayuganda beebuuza gweofuniramu wa balowooza ddiiru za gavumenti nedda enkolagana n'amawanga amalala buli lwebanga nzigumivu bulungi kwe kufunamu kuba tekijjira ku bwereere mujjukira wano eno Trump we yanyiigira n'asala ku buyambi abantu baffe baalaajana nnyo kati abalwadde bagundi bagenda kufa obimanyi bwe byali naye buli lwe mulongoosa enkolagana nabo nga muli bwe mutyo ne programs bwe zityo zisigala zitambula nti n'abadde akuwa kasente asigala akakola ki akakuwa osobole okuddukanya programu ezitalina kuzikira nga n'ez'ebyobulamu mwe ziri. Yes, Dr. Hilary Sanja, ensonga eyo abannayuganda buli omu agitaputa bubwe etandise okubeewuunaganyisa gw'okiraba otya? Mpozi bannayuganda nze ntera nnyo bagamba kino tufa nnyo bitaatukwatako ate ne tuleka ebitukwatako nti essaawa zino waliwo amawanga nga muganda wange bwagambye tubayiba ne bilateral relations enkolagana ez'amawanga mu bintu ebyenjawulo ebya security ebyobulamu ebyensomesa ebyenkyukakyuka y'abantu n'ebirala America bwe beetuwa obuyambi tukuba nnyo engalo kubanga etuwadde obuyambi naye ate bajja n'enkola nti bannaye tuli mu kwetereeza abagwira batufuukidde ekizibu wano tuba tukyakola ku mpapula ne badduka ne bayingira mu system katuveeyo obo nga bwe basalawo baveeyo n'enkola ne bagamba mu Africa wano mbadde mulaba era kiri fane Rwanda Bungereza ebadde batwala e Rwanda walaba sente zaali zijirako nti Uganda yemu ku nsi za Africa ezikyali enjavu abantu balina kimanyi ekyo nti program ng'eyaba refugee ng'eyabo abantu abajja bwe bajja mu ggwanga nga mu RDC bwagambye honaibo nti kugirako akasente akagenda tuyamba ate mu dola tu enkolagana zino bwe zirongooka ate twandibadde tweguya bweguya
America okuba nti tukolagana nayo mu nkola eyo because teri atayagala kuba ally wa America. He's a superpower. Two, President Museveni abadde mu kubakulembeze akwatagana na America emyaka gyonna era bw'olaba n'abaleeka na America asimanye egenda kunona President Museveni tesobola kubanga at strategic level wanyi bana abali mu kubikubamu omuliro bo bali wano babirabira wano but at strategic level tesobola nti aina ebintu yakanya nabo nga president ne president. That's why he's one of the most highly respected African leader mu Europe ne mu America. Mwami Museveni. Yes. Yes, vakuno politics gwe n'abana abatatambula gye babeerako wano but he's respected. Era bw'ayimulira ku floor okwogera bamanya nti understands strategic issues. Naye lwaki nkugamba bwe nti baba sirowooza nti balese bannayuganda bokka kintu ekiruddewo nga bajja bakyogerako. Era oyogedde ku bajja wano aba Ukraine aba Afghanistan bakuliira ki tugambe tumanyi na gye bali. Gavumenti bannayuganda tebeetaaga birondo. Gavumenti erina ebintu byekola nga wagikwasa obwesiga okulaba nti ekuuma n'ebintu byo. Sirowooza nti waliwo Afghanistan eyabba enkoko ku kyalo. Sirowooza nti waliwo ono azze ne bwe basula muyinza n'obutamanyaawo naye nga mwe bali mu ggwanga. Tubadde ne barefugee wano ensi yonna buli gy'ogenda mu nsi z'amawanga bagamba bannayuganda mwebale ensi endala zigoba barefugee naye mwe mubaaniriza kubanga tomanyi oba enkya naawe onoobeera refugee. Bakonokereza miliyoni nga 2 ne miliyoni 2 ez'abarefugee. Wali owuliddeko nti barefugee bafuuse ekizibu e Uganda? Omanyi ne gye basula? Waliwo yali munnayuganda yali alambudde alabe bali mu mbeera ki? Koleka abasoda nini? Waliwo yali agenze n'alaba nti ddala bannaye abasajja bano embeera gye bayitamu. Nange enkyanyiza okuba refugee Kenya. Kuba bannayuganda baliko ba refugee e Tanzania, e Kenya, e South Africa, e London, mu America nga byonoonese. Naye era owulira n'abaleekaana ne bagamba kibi nnyo lwaki tuleeta ba refugee mu Uganda neggwe nga bwe baali bakwaniriza tekyali kibi. Leero kiriwo Kenya, enkya kiri Uganda, luli kiri Tanzania kubanga mukikirize nti politics wa Africa tannakula. Olaba ne mu America gye bava naye Trump yakyankalanya era nayo politics waayo n'alaga nti akyabulamu. Laba ekiri mu nsi mu Iran teri abadde amanyi nti Iran esobola okufuna ba refugee ne bagenda ku miriraano lutalo lwaka, Ukraine lwaka, Israel lwaka, ekyombo kya Buwarabu kyonna lwaka. Kati bino ebintu gy'okoma okulongoosa enkolagana zammwe n'amawanga amalala mu bintu eby'enjawulo eggwanga kwe kutebenkera. Otherwise naawe enkya bw'onoba olina kyoyagalayo tebajja kukola ki? Tewali ajja kukwaniriza. Naye kikyeŋŋambye nti bannayuganda tuleka nnyo ebyokukola. Saawa zino gwe wandigambye ennyonyi eyo bwe bayaze nawulidde ennyonyi yazze nga bwe batugamba emmeeri ne bintu ne tubigenda ennyonyi yalese yes bazze bakutwalidde ki? Bagaana okukola ssente, bakompromisinze security yo, bagenda kumalako oxygeni. Kakati ebya gavumenti ne gavumenti bibeere bya gavumenti. Munnayuganda obeeku ezo program eziyamba obulamu bwo ng'oli mulamu, eziyamba okukuuma emirembe nga tofudde tokyankalanyiza mirembe, ezikuyamba okuyingiza ssente mu nsawo. Nti bwe tuba tusomesa wano President Museveni ng'asomesa abantu abayingiza ssente household income, abamu ojjukira wano ne ku mwanya abamu tebazisimba nti zivudde mu gavumenti, ekyo tebakifaako. Naye bwe bawuliranga ekyo okisanga ku social media nga kyekitambula. N'olwekyo bwe tutaprioritizing bye tuyingiza mu bwongo bwaffe tujja kwekanga nti bannayuganda bangi basigalira ddala mu bintu by'enkulaakulana n'ebyokumanya okumanya kubalina okugenda mu bwongo bwabwe nga kubayamba ate ne bamalira ebiseera mu bintu ebitabayamba. Kubanga buli omu munnayuganda olina olubimbirwo. President Museveni ne kabineti ye etegekera emirembe gyo oba n'obutebenkevu bw'eggwanga, enkulaakulana oba development. Kati gwe olina okuba nti olabye otya ng'okozesa ebyo n'ojjamu kyogendako, ngende managinge bulamu bwange bubi oba bulungi, ngende nime, ngende nunde, ngende nkole obusuubuzi, nfune ssente ndabire amaka gange. Naye tulwala ebiseera bingi ku bintu
ebitalina kyekiyamba ku baana baffe ku bazadde baffe naffe ng'abantu. Well, omulangira Simbwa nakikoze kagenderere kusembyeyo nga bali bamaliriza olw'ensonga nti ebitongole ebyo bwenakyewa bibadde bifulumya reporter ez'enjawulo. Waliwo ekitongole kya Alliance for Finance Monitoring ekya Mwami Henry Muguzi just unfortunately NGO ezisinga kati zasirisibwa naye nga muteeka okuba muzimanyi ekya Mwami Henry Muguzi. Nabadde naye wiiki eno nga ngamba budgeting process ebulamu obwerufu n'obwenkanya. Singa ogendako mu bitundu ebyebbunga Gaba Kansanga n'ebirala gy'oli omutuuze ate era gye wakulemberako resources engeri bannansi gye bazigabanamu n'abagwira etandise okweraliikiriza bannansi n'abakulembeze. Era twawulirako emabega mu 2023 waliwo okuŋŋaana olwali emunyonyaawo nga likwata ku governance oba ne security. Minisita Okello Oryem yennyini n'agamba nti abamu ku banoonyiboobubudamu bafuuse ekizibu. Batuuka ekiseera ng'ensi zaabwe zizzeemu emirembe naye nga tebakyagala kuddayo nga batakawadde wano balina mansions balina apartments. Era yatuusa n'okugamba mu bigambo bya kooti nti bw'otunuulira amaduuka eggaba Kansanga Bunga agasinga gaba abantu, which is okay. Naye to some Ugandans balaba nga yetafunye mwaganya ogwo n'agera okulaba ng'omugwira ssebo yalina edduuka, yalina botiki, yalina restaurant, yalina n'ebirala. Ekyo kiri evident mu kitundu ky'omanyi obulungi. Ensonga lwaki nkusembezaayo nga tumaze owulira submission z'abali kati nzize gy'olise. Ekisookera ddala nga sinnabagenda ku nsonga waliwo akantu ke wayogedde ng'oggulawo ku tteeka ly'obuli bw'enguzi. Etteeka ly'obuli bw'enguzi njagala okutegeeza bannayuganda nti teryagaana kuyita. Era omu ku bakozi eyakolerako wano Honorable Nandutu bamuvunaanira mu tteeka eryo bulungi nnyo bwe bamuvunaanira. Era omusango gwawere nnemba nagwo mu kkooti ey'obuli bw'enguzi gwesigamye ku emu ku sections eziri mu nnongoosereza ezo. Tebagamba lyabulamuko ebibonerezo ebikakali n'okuddiza ebintu by'obulamu. Ekyabulamu kiri kimu n'okutuusa olwaleero nkyakinenya ku kitongole ekiramuzi. Era ne Chief Justice eyakayingira bwe yali yakayingira namuwandiikira ebbaluwa mu nnyingo mu tteeka eryo ezo byonna twali tubirambise. Naye Parliament mu wisdom yaayo neesalawo neerekera obuyinza Chief Justice okukolanga kye bayita regulations ezinaafuganga okuwamba ebyobugagga by'aba abakenuzi. Principle kyayisibwa naye regulations eziritambulirwangako bazirekera Chief Justice. Kati ba Chief Justice babiri ababaddewo mu office kuba President Museveni yali sayininga 2015. Kati ba Chief Justice babiri ababaddewo babadde tebakikolanga. Ate bombi era nabawandiikira okuli Bati Katulebe n'ono Owinyidolo. Kati n'ono dokita namuwandiikidde era nze kennyini ebbaluwa nengyetwalira mu ofiisi ne bagireceiving era ne kopi njirina nga mujjukiza ekyalema banne yakituyambe asobole okukola regulations ezo ng'etteeka bwe limulagira kibeere nga etteeka liteekebwa mu nkola mu bujjuvu bwalyo kubanga ekimu ku kikyasibye akawaayira ako tekannaba kutuukirizibwa. Otherwise bwelisigala nga bweri n'abalabe bakuta bakyali mu nkono bajja kukola nga bwe bakola. Yes, ebintu bijja kutundibwa ngera bwe twalabye nti bagenda kutunda naye tekibeera nga kiri omuntu okuteesa naye n'akuwa nti tunda abakkiriza nti tunda ekyo neriri etteeka kyali kifuuka kya buwaze okuwamba ebyabo abalidde enguzi. So President yali sayininga lyayita naye obuzibu buli mu ofiisi ya Chief Justice. Katusuubire nti ono omupya olwokuba ali proactive ajja kukola ensonga eyo etteeka litambule bulungi. Ate lirimu ebyokka lirimu ennaku zino mpulira mukwano gwo owa revenue agamba okusolooza emisolo naye mulimu n'abuwaayiro mu tteeka eryo obugamba nti omuntu ne bw'aba ebintu yabiteeka bweru wa ggwanga waliwo endagaano esobola okukolebwa reciprocal agreements nabyo ne bikomezebwawo ne biwambibwa nga bikyali eyo. So etteeka eryo lirimu obuntu bwingi singa liba naye bwe tudda ku kiri kyoyogedde ekisookera ddala gavumenti ya Uganda erina policies ku bintu ebyenjawulo. Kati President Museveni bamulonze n'ebitundu 7 n'obugwamu. Kitegeeza
abantu 71 ku buli 100 baaprovinga policy eza gavumenti ye NRM. Kubanga singa bali tebazaagala tebandi mulonze. Kubanga abantu basinziira ku ebyo byokola bo bayinza obutabiraba mu lulimi ffe lutwogereramu nenga babiraba mu ndaba yaabwe. Neffe mu ndaba yaffe tuga nti singa abantu basiima policy gavumenti zeekola mu bintu ebyenjawulo byanjigiriza bya bulamu bya ntambula bino kati nga byogerako bya refugees bya kusenza abantu baki nkolagana y'amawanga ag'enjawulo na Uganda singa basiima policies biyinza okuba tibituukiridde naye bakuba ttooki mu bantu bonna abaleese ebyabwe nga bino bye bikyasinze bakuwa obululu. Kati so policy ya Uganda ku nsonga y'aba refugees eri very clear. Yeggwanga eriggule eri buli muntu yenna alemereddwa ewaabwe asobola okujja n'awadamizibwa wano ebbanga ye lyanaawulira nti ewaabwe embeera ekoze eki etebenkedde kanzireyo. Ye poliisi ya Uganda emyaka gyonna kyova olaba mu nsi ezisinga obungi Uganda yemu kuzisinga okubeera n'aba refugees abaki abangi newakubadde kirinako side effects endala naye tekirina n'ebirungi ebirala. Oyogedde mu kitundu kyange kyentwala kituufu ba refugees abava mu mawanga Eritrea ne Somalia ne Ethiopia embeera ezo kuba bebasinga okulabika bo bwe bazze batutte emirimu mingi era bakoze emirimu mingi naye ate balina kye batwongeddeko. Abantu abali mu housing sector mu kitundu ekyo bakoze ssente Kabalagala bonna bakoze ssente era kati abantu bakaaba banyini ba mayumba nti Aberitiria bakendedde okupangisa bakendedde kati abalina amayumba bakaaba nti tebakyapangisa nga lwe bakolanga ki bwe bapangisanga kuba kituufu abamu bagenze baddayo kituufu bagenze baddayo nga wateredde abamu bagenze baddayo era amayumba mu kitundu ekitwogereramu gazzeeyo gatandise ogwaki ebbeeyi kati ate abantu abanyini mayumba ate bakaaba. Ekyo nkyogera from experience kubanga nze omu ku ba landlords nze omu kubo nti amayumba ebbeeyi kwe tubadde tugapangisiriza yali epaaluuse nnyo olw'abantu abo okuyingirawo. Kati olw'okuba abamu batandise okuddayo bagenze bakendeera embeera mu layini eyo tekyafuna bulungi naye mulangira nga tonava waawo eri ayinza okugamba nti waliwo fakiti endala gyoyinza okubuusa amaaso nti ng'oyogera ku kyokuba nti eri abaddayo kikyasoboka nnyo okuba nga bashiftinga nga gaba bayinza okulaba nga ebisale babizuula kuba ate neeno erungujja ewaffe bw'otunula ate beeyongedde batandise okusensera bakwata apartment yona ne bagipangisa ate ku miwendo munnansi gyatasobola. Kati ekyo ekimu ku kyo ebifunibwamu kuba nga abamu baddayo naye ng'ate bazuula nti kaasanga bbunga gabalagala birinyeemu kati bajja lungujja era omuntu okupangisa ekitundu okujja mu kitundu wabirawo factors ezimuleeta. Abantu okujja mu kitundu ekyo balina factors ezabasikiriza okujja kuba kati weebuuza noga nti Abasudaani from Sudaani y'amambuka bali Kiwaatule Ntinda gy'obasanga abasinga bayivu bali eyo bagagga bali eyo bano Kalibe eyo yasalawo nejjeyo n'Abasudaani aba South Sudan abaasooka bali mu kitundu ekyo ngera bayitirivu. Kati buli omu abeera ne fakiti emutambuza n'ekyo sikigaana n'erungujja gye bagenze Uganda era amayumba bwe galinnya era bannansi ba Uganda babafunamu naye waliwo ebyetaaga okulongoosaamu. Ekimu ku byo ekirungi tulina Mukulu Kisanja wano waali ate bwe mbeera njogera naye manya nti eddoboozi lye erijja kutuuka ewa pulezidenti. Ekimu ku bye twetaaga okulongoosaamu nti waliwo emirimu egimu gye tuteekwa okulimitinga ku bantu abo newakubadde nga tubawadde omukisa bajje babudamizibwe okutuusa ensi zaabwe nga ziteredde n'emirimu ng'egy'okulunda embuzi gyetaaga gisigalire bannansi kubanga mu kitundu kyaffe bo Aberitiria obasangamu olw'okuba nti eddiini yaabwe n'enzikiriziganya yaabwe mu byebuwangwa egenda nnyo mu bintu ebyo eby'obulunzi. Kati mu kibuga wakati batandise okulunda embuzi n'endiga nga be bazeerundira
ngerabe baziguza abantu baabwe kati ne kibanga kijje abalunzi baffe mulayini eyo baguza baabwe baita ku mbuzi era baguza baabwe nze wali mbalina kati mu kibangirize kyonna ekya UNRA oba ekyali ekya UNRA ekya Ministry ya Works kyeyatemamu oluguudo okuva e Kabuuma okujjira ddala paka ekansanga mu Kagga embuzi ezirundirwamu ezisingamu obungi 9 ku 10 z'abantu abo kati babaddeko ne information kati twetaaga nti emirimu egimu egy'okuddukanya obudaala stores okugenda mu butale egimu kujjo bagirekere bannayuganda newakubadde nga poliisi ebaaniriza okujja okubudamizibwa babeereko emirimu egimu gye beerekereza nga kiri mu poliisi ya Uganda gisigabwe bannayuganda okusobola okuba nti nabo baganyulwamu naye nga kiri ekyokuleeta okwaniriza abantu sikiraba mu nsonga ekyokubiri obadde oyogera ku bantu bano abakomezeddwawo okuva mu Amerika munnayuganda bw'aba akomezeddwawo mu Uganda yeewaabwe nsonga ki kubanga ne gye yagenda balina poliisi eyaabwe bw'oba ogenze ewaabwe nga totuukiriza bisaanyizo byayo ne batakutwala wala ne bakomezaawo Uganda ewamu nsobi ki ng'okomyewo Uganda ng'ate mu Amerika waliyo ne bannayuganda bangi abaagala okudda e Uganda ewaabwe naye nga tebasobola kudda kubanga nze mu Amerika emirundi gye ŋŋenzeeyo nsisinkanye bannayuganda bangi nga balaajana nga basaba singa kiba kisoboka gavumenti ya Uganda bagulire tiketi bakomewo wa ewaabwe nga tebakyasobola kudda kubanga kati bakola nga bafuna naye nga kibafuna ate kibayimirizaawo buki buyimiriza nga nezigula tiketi ziriiwo so ekyo nakyo kikulu bweba nga bannayuganda bagenda ebweru nga tebalina bisaanyizo kyekiseera bakomewo bakulaakulanye eggwanga lyabwe bave ku mawanga then bano abantu abalala bakomezebwawo era kiddayo ku poliisi kiringa ffe twakulira mu byalo nga situli bagagga tuli baavu kati bw'oba oliraanye omugagga ng'agenda kukola emikolo ewuwe naga nti owaaye nti ebibaati byange bino n'ebibaawo baawo bino baali bakozesa nga bazimba wali nayise abagenyi abakulu ab'amaanyi mbadde nsaba obiteekeko ewuwo wali emmanjuwo ngenda kuwaayo $5,000 bibeerewo omukolo bwe gunaggwa oba bwe naafuna ekiseera ndibikomyawo oba babiri bitwala ababyagala ye poliisi kati gwe omwavu olina okukkiriza nti oli mwavu omugagga bw'aba atereseeko ebibaawo eruwo n'akuwa $5,000 ameka 5 kati abaana bo ne baga taata naawe otuswaza otya oli n'aleeta wano ebibaawo naye nga n'ataano ge baakuwadde ge gasasudde fiizi z'omwana okutwala wa kati ensi zino mu nkolagana yaazo reciprocal enkolagana etebera ya saidi emu bwe tuba tusaba obuyambi mu Amerika ndowooza ndidde ne mukulu Kisanja bakyogeddeko bwe tuba tusaba obuyambi mu Amerika tetubusaba nti batuwa nti balina tutuyamba naye batuwa batusuubiramu kiffe wano batusuubiramu okutebenkeza eddembe mu east agatwetolodde gonna nti Uganda bw'otuwa ssente zo ebyokwerinda ne bootasindikayo bo bajja tuyambako bikole ki kati ne bakuwa obuyambi nti Uganda bw'ogiwa obuyambi bw'onoobeera n'ekizibu naawe ejja kukola ki olwaleero badde mulaba Trump akaaba agamba NATO tennyambye ate nze njiyamba kati naffe Uganda tetukuyambye naye yatuyamba kati si ebintu ebimu tuyina bubeezi kulaba nti interest ya Uganda esigala ekyali waggulu we byonna bye tukola kyekyekyaba Uganda Law Society okulowooza nti they are just dumped here n'abakuba mu kati gwoyogerera bannayuganda naye mulimu n'abalala ne batuuka okubanga bagamba they are just dumped here mu ngeri erabika nga tetegerekeka n'engeri gye babaleeta anti kati nga yo Uganda Law Society y'amateeka eyinza okwagala okulaba ku ndagaano eyakolebwa mu mateeka eyinza okuba nga egoberera ekyo nti endagaano eyakolebwa mu mateeka teyatwalibwa mu palamenti kugiratifayinga ng'ebyetunuulira kubanga tojjaga abantu 12 ku miliyoni 2 eziri mu Uganda ez'abanoonyi b'obubudamu ne baleeta 12 n'okuba enduulu ng'ate mulimu miliyoni 2 abamu abayingira n'okuyingira nga n'okutegeera tokoze eki totegedde kuba waliwo abava mu Congo ne bayingira waliwo abava e Rwanda waliwo abava e Tanzania waliwo abava e Kenya ne bayingira nga n'okutegeera tokoze eki kati bwe twogera olwaleero nina mukwano gwange RDC mu Eastern Uganda nabadde naye nga bamukubira essimu nga bannakenya badduka eri bajja eno ewaffe bateme emiti
kati bo tobamanyi gwa Uganda Law Society tobategera tomanyira kye bakola tomanyira bulabe batuusa ku ggwanga mu butonde bw'ensi nebe weesibye ku bano abayise ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe buli omu waalaba TV wezikuba bwe kibanga kirimu mateeka ekyo kyo bagende mu maaso bawaabe bwe bandagaano nga yeetagisa kujja mu parliament ejje bagiratifying nenze ku lwange buli lw'okolagana n'amawanga waliwo kyofiirwa ne kyofunamu nga mu bulamu bw'ensi eno buli lw'okolagana n'omuntu waliwo kyakujjako naawe kyomukola ki era tewali muntu akolagana na muntu nga talina kyamufunako n'omuyimbi yayimba tewali alumirirwa nga talina kigendera kutangazaamu awo Honorable Simbwa bannayuganda ekisooka kiddayo ku kiri tusooke nga twetegereza ensonga one President Museveni ali mu kulwana buli nsi ezitwetoolodde okuyingira mu bago lya East Africa East African Community eyongera ogeja mujja kubamu Eritrea, Ethiopia, Somalia zonna zigejje naye nga ate amateeka gatugamba obeera free ogenda eri noono ajje kati ate otandise muyita mugwira kyakubiri gesooka olaba economic impact mu bitundu omulimu abantu abo sente abantu ze bafuna exchange of money naye nga munnayuganda akugamba tewali teeka limugana kupangisa dduuka mu Eritrea gyapangisiza akisinziira at what cost lindako business ze bagamba okukola bannayuganda tebazikoze mukitegera ani gwe baganye this is the liberalized economy nti buli omu okola kyolina okukola ki nti ffe twandibadde tufa ku population egenda okugula ebintu bino zeyogera nga ebyenfuna kati nti abantu bana akasente ke babawadde akagira mu ddoola bakasaasanyizaawa nti bakasaasanyiza mu Uganda kati nyamba kugambe kawo nakamu bye batunda bwe ziba nyaani era teziva mu Ethiopia ziva mu Uganda bazirima akawunga bali akawa ne baziteeka ku midaala kati so kiina kye kyongera kyakubiri nti bwemba ate kyovera Mwami Simbwa bwe babanga embuzi mu Uganda bameka abalunda embuzi wano ngenda bugenzi kuziika nenoonya enkoko mu kyalo ewaffe ekyaggwa enganda zetuyita enganda nekubulayo nga tolina kuleeteza eggulu zojogula wano bagamenti enganda nti already market weeri demand weeri nze ndabye ng'omugwira nti mu compound wano wenundirawo embuzi zange n'endiga oba nensimba vegetables bajja zigula nziguze bannange nze ezo ziba ssente kubanga era nze bwe sikikola omugwira munnayuganda basinga bajja tajja kikola kati bano aba Law Society bebagamba kinagambye nti abantu bava okukola ebibakwatako ne banonoza ebitabakwatako ebizibu ebiri mu Law Society balooya nga babba amataka g'abantu babyogerako ki nga bawolereza emisango ekifuula nnenge babyogerako ki tolina lwovaayo batolako bukyayi ne bakkanya ku tolina musango nga lwovaayo nga balooya abantu bonna bakabano babagwa ku mataka it is a lawyer against n'akuwolereza ne yeefuula ebyobugagga by'abantu bitwaliddwa nga gwewasikira n'ogamba mbirekedde looya wange balooya be babitwala bavaayo ddi okwogera lwaki boogera ku ky'abantu bannayuganda abakomyewo mu Uganda yaabwe oba relationships n'amawanga n'olwekyo bakamba buulire bannange ensi ekula abantu Uganda ogirabira wano Kampala nti muyina abantu tutambule ne President Museveni eggwanga lino lyonna mu PDM Uganda teriimu bantu Uganda abantu tebalima ettaka lyereere Uganda abantu bakuba wana enduulu kino kiri bakayanira ettaka naye population esobola okujjuza Uganda nebeera mu economically viable population teriiwo n'olwekyo bano abagwira bwe tuyita abagwira nga tugamba pan-africanism yemu ku ppira za President Museveni unity twagale East Africa tulyoke ku Africa ate gwokyali mubiri nti ono munna Kenya ono mu Ethiopia kyovola ntukyalinamu nebiri nti ono Muganda ono Munyankole oli mukyoli identity yandibadde mbi ne batundira ekifaananyi ky'eggwanga economically n'enkulaakulana twandibadde tuwelkaminga abantu bano kubanga naawe nti ate jjukira bannayuganda mwerabidde ffe tukyasinza okuzunga ate mu nsi yonna bagambe foreign policy mu nsi yonna ebeera mu mikono gya president mu nsi yonna yonna mu Irani president waayo alonda ba minister abalala talonda minister wa foreign policy gundi ya mulonda ayatollah
kubanga yalina foreign policy kati bwoba ogikyayi sebo mwami Kefas Uganda bwona ogende Congo jabbasanga Tanzania nabadde tuzunga ate ekirungi ate ne tukolerayo sente Tanzania balina n'ekibiina ky'abasuubuzi banna Uganda Tanzania Kenya wano genda yulabe munna Uganda bwasuubula kati nabo banatandika otuboola kuba tujja byogera wano There has been a concern n'abasuubuzi nga mwami nga Simba bw'akyogeddeko nti beyingira mu petty business ne Uganda ne bannayuganda babikola eri ne kyayi bamufumba kakati olwokuba bannayuganda bo tebatandika enda kuwa tebatambula kumanya nti Rwanda bani abajuddeyo Burundi ku street owulira Luganda Tanzania owulira Luganda Kenya owulira Luganda London ni Luganda Germany Luganda tuzunga yonna okunoonya sente zikomewo kati gwe lwaki bano bwe bajja okunoonya sente gumanye emirimu bannayuganda gye bakola mu nsi ezo kazibeze Bulaaya wandigambye nti nabo lwaki bali tebagikola egy'obwayaaya lwaki munnayuganda ogenda America obeera ndani onaaze omukadde lwaki ogenda oyere ku street teriyo bali bayinza kwera kitegeeza nti Dr. gye bali bagabana resources nga bannansi bayo kuba kati ewa omulangira nga bwaganda ojja kwesanga nga abantu bannansi embeera mwe bawangalira bw'ogigaganya n'abagwira resources ki zebatwala balina bingi bye kubanga omulituya yabwajja ajja kukwata ennyumba yange agipangisa agikolemu apartment ng'agipangisiza yate banne abapangise kusente natusiga twebuza bo obusobozi babujja bwa ffe nga tuli mu kiwi kimu no ne bakwata apartments ne bajja kwata byonna ya kiwi kimu gavumenti eno kuleetera ekuzimbire ennyumba kati abantu kye balina okumanya kimu nti kituufu obusobozi bo babulina kubanga abagwira abanoonyi b'obudamu olwa refugee yaabwe obutafaanana ba refugee ba Congo bolaba abadduka e Congo nga beetisse enfuluusi bano bajja bali organize bano balinako ebitongole ebibawa ensimbi okubasobozesa okubeera wano ne bazisaasaanyiza wano era community eyo gye twogerako bw'ogenda wano ewange mu Kirombe balina church ndowooza muzaffe wano ezaffe engwira ennansi ntono nnyo abazirina gye bazimba mu bbanga eggere eri awo mu Kirombe so balina baweebwa obusobozi okuva mu mawanga gye bava mu bitongole ebyobwannakyewa eyo gye bava obawa obusobozi obwo so bwe nadde njogera nti bakola obulimu ebyaddala mu butuufu si mwe bajja ne ssente ezipangisa amayumba ago ebimu ebyo babikola okusobola okubeerawo nja kuwa ekyokulaba nalinako abapangisa abange ewange naye nga baali famire eyo nga baali ba minisita mu Eritrea nga omwami yali minisita ng'ali Canada nga buli mwezi aweereza famire ye wano omutwalo gwa $1 buli mwezi kati mu mutwalo gwa $1 mu mbeera ya Uganda omuntu aba asobola okupangisa ennyumba gy'ayagala era asobola okweyisanga bw'akola ki kikiri kye nayogeddeko nti newakubadde weebali naye balina kye baleese mu ekonome kati bwe tuba twogera ku foreign transfer sente okujja mu ggwanga remittances okuva ebweru tuba tetukyayogera ku z'abannayuganda bokka tuba twogera ne kubagwira ze basindika okuvaawa okuva ebweru nazo ne zijja ekyo kyo kiri bulungi kiri kyobadde oleeta ekya okugabana ku resources wekigiramu obuzibu kati ng'eddagala president oba gavumenti lyeteeka mu malwaliro kati bwe aliteekayo olwokuba population eno tebadde budgeted for nayo neyeesanga ng'egenze mu ddwaliro lyerimu kitugeze kiruddu ne bagigabanyiza ku ddagala eryo ffenna ne tuggwera eyo awo wayinza okubeerawo obuzibu kati kiddayo ku gavumenti nti bwe baba nga abantu abo bayingidde ina okwongeramu nemanya nti kati ekitundu kya Gaba abagenda mu ddwaliro ly'ekiruddu n'amalwaliro agaliraanyeewo tulina okwongera ku bungi bwaki bw'eddagala kubanga abantu abadipendinga ku ddagala eryo beeyongedde obungi abaana abasoma bw'ogenda kati mu masomero ag'ekitundu ekyo twogeddeko abaana abasoma era amasomero agasinga ojja kusangamu abantu b'amawanga ago bangi nnyo ne kalica mu masomero ego ekyuse kati gavumenti negaa nti kati twongeremu bwe tuba tuweereza abamu balina mu ga UPE nti twongeremu so awo endabira obuzibu naye nga kiri ekyokubanga nti abantu ate nakyo tekirina buzibu tufunamu katono nnyo kirabika kiri mu ndagabutonde ya muntu omuddugavu nti tasiima kyalina
natera kya buntu omuntu okumera akasajja n'okukiika tumaze ebbanga nga tugamba bannayuganda ensi yammwe erisekiwa. Nze nasanyuse bwe kyabaddeewo nti bagenze okutonnya ku ttaka lya Uganda nga ne ripooti ya poliisi yakafuluma eraga ku bumenyi bw'amateeka n'enkwatibwa gye bukoze eki gye bukwatiddwa. International law eragira nti omuntu oyo bw'oba omutambuza omutwala in a safe and secure place. Kati bwe babanga mu nsi zonna ezisayinize ne America, Uganda y'emu ku zo. Munnayuganda gye yandibadde yandyesunyeeko bwesonyi n'amanya nti basobola okwakinolejinga nti omuntu gye tumutwala talina bulabe bwagenda kukola ki kufunirayo tu. Ensi zino mu ndagaano ezo oyo ayagala okusoma ku ndagaano agenda asabe bannayuganda bamuwe obuvunaanyizibwa n'obuyinza akulembere eggwanga asobole okusoma ku ndagaano. Naye bw'abanga si gwe baakwasa obuvunaanyizibwa, si buli gavumenti kyegenda okukola nti gwe munnayuganda eyalonda bagenda kuleetera osomemu. Ebimu tobitegeera, y'ensonga lwaki oteekayo bakukole ki bakutegeerere n'okkiriza nti bankulembere, kkiriza bakukulembere otuuke. Kuba saawa eno olw'enkolagana gye tulinawo okugeza tubadde n'enkolagana mu defense and security ne pacification of the region. Okimanyi nti kyaleetera Uganda okufuna weavers eziwera ku bans President Trump ze yali atadde ku mawanga, nti n'obuyambi bwatandika okukomawo era ennaku zino abalwadde b'akawuka embeera yatandika okuddamu okutereera. Ebintu bigenda bidda mu ki mu mpolampola. Kati bwebanga eno yenkola ate nga n'omuntu gwe baleeta agenda kulondoolwa paka lwaliva wano, siraba bwe kikosa munnayuganda yenna. Okuleka oyo alina obubeezi ettima, okuleka oyo atayagala gavumenti eriko agirwanyisa, bwe batyo bwe babeera. Naye sikirabamu obuzibu bwonna. Nze ndowooza batwongere na bwongezi kuba abamu ku bano be mugaa temugira abamu mumaliriza mu bazaddemu. Kati omanyi ba half caste be tuyina wano. Omanyi mu mwaka wa 2023 olukungaana wali wano ku peace and governance, minisita Okello Oryem yatuukira okwogerera n'agamba nti obuzibu bwe tulina okweraliikira kwe tulina nti waliwo ba illegal immigrants bangi kati ate. Era biseeyo n'agamba nti akaduukulu akajjinja road police station kaali kakubyeko abantu abalinga abo. They pose a threat to security. Kitutwala mu report ya police ekwata ku bumenyi bw'amateeka yalaze nti n'emisango gyeyongedde okukakkana okuva ku mitwalo 21 kakati giri 19. Bwe tutunuulira report eno abantu bangi batandise okugikubaganyako ebirowoozo. Twawuliddeyo n'omukungu omu ng'agamba nti tanagitegeera bulungi. Ekibuuzo eri bannayuganda w'omu gavumenti eno minisita ow'ensonga z'omunda mu ggwanga ng'agamba yeetaaga okwongera ogyetegeeza tagikiriza kubanga yetakkiriza nti asenerabira kyetaaga olumu ndowooza omukutu yenna ng'oli mu gavumenti ng'ate orefutinga ekya gavumenti. Nze ngamba nti obeera olina kugenda na ku treason. Alright, ngenda kutandika ne yasinindidde wabeerera RCC obeera mubaka wa president ate gwe oba okulira ebyobutebenkevu. Bwe tunula ripooti eno okugyetegereza nti emisango gyakendedde ne gidda ku mitwalo 19 okuva ku mitwalo 21. Twalabyemu bwe tusobola okutunulira wali organized bakiise bata police nabo yakiise organized crime. Kakati mu organized crime gonna the days we twabereranga n'obukundi ndoza kalukalinga ka 2016 2021 nga ne police yennyini evayo nekugamba nti wano power 10 kakolawo wano kakasolo boys wano ka B13 n'obulala nga ne police ebumanyi okitegeera. Naye bwe tutunulira report eno ngeraga nti omenyi w'amateeka bweyongera okukendeera naye ate bannayuganda mu bbanga lya myezi 3 okuva omwaka guno gwatandika ne police yennyini yarayinize abaana be bakuta abavubuka betwana tusuubira nti baba bali mu skilling hubs ez'abamwami Kisanja naye nga bebenyigira mu bikolwa ebyo. Bw'okuba bw'ogerageranya bye tuzze tulaba ne report eno engeri gye yafulumye ng'eraga kikyofuna. Report yabadde nnene nga yabbanga ppanvu naye neekulaga nti yadde wabaddewo okukendeera
naye ate waliwo upsurge oba okulinnya mu myezi gineemeka naddala mu KMP esatu naddala mu KMP Kampala Metropolitan ekisooka gwe mutima gw'eggwanga we wakuŋŋaanira buli muntu yenna era ku population ya Uganda KMP yokka eyinza obba etwalako ebitundu 30 ku bantu bonna be tulina muki mu ggwanga lyonna naye kiki ekireeta ekiyinza okuba nga oba oliawo kireeseewo kano akaseera okweyongeramukko ebintu biba bingiko ekisooka oyinza okutunulira timing nti buli lwe mubanga mwakava mu byobufuzi mufuna nnyo crimes eza civil disobedience tezibula ate bwe ziba nga weeziri tezigibwako ku nnamba eri ekola statistics manyi bwe nali nsoma ebimu ku bintu bye sikkiririzaamu ndi omu ku bantu abatakkiririza mu statistics kuba they are so misleading ze zikozesebwa okupredictinga n'okuteekateeka ne mu byobulamu tozikiriza nza nti nkugambye statistics are liars bakugamba nti buli lwolabeemu etegeeza kiruwa kino naye ng'ekiriwo kiki kirala nti bayinza okugamba mu bbanga lino bweyongeddemuko naye ng'obweyongeddemu ba cyber crimes ebimu ku bikolebwa ng'ebyeyongedde cyber crimes ebyeyongedde civil disobedience kuba bw'otunuulira gundi ezo n'ogenda ng'omenyaamenya domestic violence ekendedde bw'eba ekendedde tuba tugenda kuddayo kwebaza ebitongole ebyobwannakyewa buli muntu alimye bannaddiini kuba bakoze omulimu ogwaki ogwabwe naye kiri ekirijeno mu kukendeerako ekituufu tukendeezezza nti ogenda otunuulira nti nga security organs zaffe ezikendeeza obumenyi bw'amateeka they have been professionalized zongeddwa obukugu obw'enjawulo nti ICT yeeyongedde okukozesebwa nti ennaku zino n'ababbi saababbi bano abamenyi b'amateeka b'okukuba obukundi bwe mubadde bugamba tebalinda nti amaze kukikola bareviewinga ne bagenda babanoonya muki mu mpolampola era ogenda okwekanga nga bikoze eki nga bikendedde tu nti personnel yeeyongedde obuki obungi ey'ebitongole biki ebikuuma ddembe ekirala bw'otunuulira bano abaana bw'obadde oyogerako skilling hubs ghetto systems nti ziyambye nnyo okujja abantu abo abatayina hope nga ye kyayina kyokka kugenda mu bumenyi bwaki bw'amateeka n'ekirala tugenda tukula lwakuba buli lwe mukula n'obumenyi bw'amateeka bugola ki bubeeramu kyetukkiriza tunaba genda ojja kusonyiwa okuli ekirimi after elections personnel ero gy'okungiriza ne technology ate yenafuwa kakati after elections kyekibeerawo binafuwa tebinafuwa olw'okuba tulina upsurge mu civil disobedience crimes ezifaanana ziti eziri related to political tensions personnel enetaaninga attention yaayo to that nga bwe mulabako kati kankugereze ku covid kuba bwe nkugereza covid anyanguyira nnyo okuwa ekyokulabirako nti covid bwe yaliiwo abantu abasinga tebaafa covid baafa birwadde biki birala nti olw'okuba health systems zaali strained nnyo okuba nti zirespondinga ku kino concentration kweri mwagenda okwekanga nga obulwadde obulala kansa biki bitutaaba ki abantu bafa ate nga bamu balowooza bambi bagenda naki na covid kati nekana akabanga nti ojja kutunulira nga presence ya security forces y'amaanyi naye nga concentration yayo ku number one crime esuubirwa mu simulation zaabwe eri related to politics and civil disobedience kati ogenda okwekanga nga buli ate obulala obumenyi bw'amateeka buli obuli peti bwakunyakula busimu bwaki buzzeemu okukola ki okulinnya olw'okuba si eri ki naye kirungi wa wano tutandise okuvaawo tunaagenda otuuka emyezi 3 egiddako ojja genda okulaba nga tewali kikola ki kikolebwa yensonga lwaki bw'otunulira ripooti eyo era simanyi ripooti zino simanyi lwaki
abazireeta tebaziwa ba political heads ba departments ng'ezo kuba singa bagiwadde general naaba nga ye yagireese sisuubira nti yandize ebbali n'agidisputinga no he is not technical bamuwa buwi ne bamugamba munnange kino kyekiriwo naye bw'otunulira bannayuganda leero oyina tawuni gy'otasobola kugenda mu kiro leero munnayuganda olina ebifo mwotasobola kugenda kiro nsobola okubalira ebifo mu Kampala kuba woŋŋambye wensinga okumanya twalinga tetulinnya mu Kisenyi eyo kiro ebbanga lyonna bwayiise mu Kimumbaasa wa nga toyita Mambule naye olwaleero bw'oba ng'osobola okutambula n'akasimuko n'otuuka kitegeeza ekendedde tukkirize ekirungi ekikoze ekikoleddwa ekiriwo ate twongere bwongezi buki buyambi n'ekirala nti kubatematema budget ebimu ku bireese gundi eno is the low funding of the security organs police mkyagala sente police teyina sente ezeetaagibwa okukkakkanya obumenyi bw'amateeka kuba kyokkiriza kyosooka okukkiriza obumenyi bw'amateeka weebuli but manageable right tugenda kusooka tuwumulemu bwe tunaava mu kuwumula ngenda kutandika ne Dr. Hillary usanga yanatunyonnyola mwami Ndidde ekyayita petipeti nga in the space of 3 months waliyo abantu abatemuddwa kulyalira ku muwala wa UCU abantu abazze batemulwawo mu ngeri etategerekeka n'ebirala ebiringa ebisinza okuteeka emitima gy'abannayuganda ku bwerende katuwumulemu tudde bitebye program kwokyali Well, okyali program bitebye ndi ne abakulembeze ate nga bannabyabufuzi mu makubo ag'enjawulo tuli ne Yasin Ndidde yali kombaka president mu district ez'enjawulo twegatirwako Dr. Hillary Kisanja Musoke nga yakulira ekya Agri Business and Value Addition Development maka g'omukulembeze w'eggwanga ate nga tuli ne omulangira John Simbwa omukulembeze mu NRM kyali muna NRM ndi mukulembeze mu NRM ndi ssentebe w'ekitundu kyange bweffe kati mu Kampala tugayita amagombolola kubanga division ebeera district ndi ssentebe w'eggombolola NRM era ndi member w'olukiiko olwa delegates conference omatira n'ekyo manyi nga kyali mu General Field nakulabako ku ploti 10 ekyaddonda awo 2016 wajjira ku ntebe eddirira ennene ntebe eddirira nali njagala era sivanga mu byabufuzi era njagiddamu ekiseera nga kikoze eki nga kituuse
Right. ebyobufuzi sibivanga ngolondola Yes, tuliwo nsonga naye hiyo. nsooka bonna butuze waffe bannaye kubwe bajja wali ekitende mukyala Matiya abadde mukatuli kimu naffe nnyo be bakyala wamwe Matiya yatwali erweza yabeeranga Lweza kati abadde bwe bajjaawo naye omukyala yafudde ate bannakitende banna bwe bajja bonna mbasaasidde nnyo then ate era ku kyalo kyekimu era ku kitende muganda waffe Alan Sekamatte nabyamizannyo munnamawulire kikosimenti wange mwenna mukyala Shiba omukyala we kikosimenti mwennaawo ewa Shiba ekitende bannaye mbasaasidde era tujja kulumbe naye nga kitalo ddala mbadde nina okusooka okukayisaawo bannange bannayuganda ekyamazima results ntuufu eza crime kankuwe lwaki omwaka gwa 2016 okimanyi bulungi ekibuga nga kifuuse eggaali zifuuse eggaali nga abatakisi bakubagana omusaayi guyiika ebijambiya bifuuse ebijambiya abaana babawa 26 paka 12 awo crime ng'ekibuga tomanyi oba oli sure nti onootuuka oba omwana we anaatuuka. President Museveni mujjukira yansindika mu ghetto nentandika programu za ghetto bonna bayirandika za B13 obamanyi babukolo obamanyi ng'obuwayinayina bugurupu mu kibuga bwalinga anamu 9 ne bonna nga sibwa nkulaakulana buli omu nga komanda alina waali wembeeredde mu kibuga nga ensi yonna empita komanda kubanga nasooka omukulembeze w'eggwanga nansindika mu ghetto okumanya bakomanda abo bonna kati nze nembeera komanda w'abakomanda netandika programu eyo nga president ayagala okumanya ki ekiri mu ghetto yes azimanyi nnyo naye lwaki crime etabuse abo abaana bakeera kukola mibiri afuna omukolo guno negubanga omutayimbwa bwakuba wali toyinza kuddaangu baba ne Bennett netutandika programu za ghetto. President Museveni n'antuma ne mukyala Nakyobe ne tukolamu enkulaakulana ne tubawa ne tuwadde machine za washing baby tuwadde kibingi nnyo ebyakolebwa era kati programu eyo ne taking over mukulu wange Damulira ne Meja Kuteesa nti programu ya ghetto kubanga ensasage yonna bujjukira buli avudde Gulu avudde Karamoja avudde Buganda bajja mu ghetto mu city crime nebeeranga ya mutawaana nnyo essaawa zino programu ya ghetto yemu ku programu eziyambye okuba nti abaana bano batandika okuba n'essuubi. President 2017 n'antuma okutandika skilling mu baana ba ghetto. Skilling gye mulaba ebunye eggwanga yonna yatandikira wano nga omukulembeze antumye okulaba nti ngitandika nga pilot project era bwe yafuna success story ne tuba nti kati ebunye eggwanga era bwe yatandikira wano center gye nasooka okufuna Jennifer Musije yampa yali eno saabwe wano wansi wammwe n'akatale k'ewandege kubanga twanoonya ebifo byonna nga tuwadde ya center zasooka kuba 2. By the way yesaabwe ekyaliwo weeri wansi eyo oba oyitawo n'emmotoka nga abaana bo nga 5 bali wansi basoma era olumu emmotoka zibadde zintiisa nga zimanyi okubuuka nga ngamba nja kufuna obuzibu naye kati zi center 9 naye nga center esembayo buli semester buli kooti ey'emyezi 6 ebeeramu abaana 5 esembayo obutono naye baba mu 8 10 entono ennyo ng'eyo saboolo kwa wafunda erimu nga 4 kitegeeza nti abaana bonna nga ba mu ghetto era bwolaba bajja n'enviiri zaabwe dread zaabwe bajja banywa enjaga yaabwe president yatugamba mwe temubakwatako esooka musomese mu Luganda lwe bategeera ate n'abawa emmere kati ojjukira mu ghetto eyo abaana baba bayina enjala emmere eno bwe bajja okulya ne batuula ne basoma buli mwana avuddewo ng'amanyi asomye okukola engatto akola amasannyalaze akola plumbing azimba wadde yali mubbi tebabba nti baali baagala wabula baali babba nga banoonya kyakuteeka mu lubuto kati kuba naye eriyo ebizibu ayita bakoona bullet oba ne bakutwala eruzira oba ne bakuba mob justice kati omwana bw'amala okufuna skill lazima tasobola kuddayo kukola ki kubba kuba ne bwe bajja eno tubabuulirira tubasomesa ideology ogenda okukola kati nakawa ogimanyi ebaddemu buli kabiina akaabayaayi tulina center eruzira tulina omakinde wabigalo ono ayina wona wagamba katooga wona wagamba eyo ku monitor waliwo center era abaana rasita baffe bonna basomye bajja bawunye enjaga bonna nga balina ebisale babakubakubana naye basoma
nojja n'ogende Nankulabye, ogimanyi Nankulabye si nnyangu gomanyiyo kiyaye wonna n'ogende Mutundwe n'ogenda wali Entinda nojja n'ogenda wano mu Kikoni bwayise waffe Kalo nze manyi ndi waawo made in Myala Kimumbaasa no wagambye mu Nakamiro zone awo n'ogenda nga buli wamu abaana bali kusoma n'ogenda e Mulago eyo Mulago yebadde Pentagon namba ya babbi ne kati abaana bwe bamala okujja ne bajja ne basoma skills ez'enjawulo kati bafuuka ate bambasada ba gavumenti kuba bamanyi ate babbi bannaabwe gye bali era buli myezi 6 abaana abayaaye bonna abakyusa abasomye ate be batuleetera abalala mu skilling center n'olwekyo president buli program zino zazaateekawo nga initiative ez'enjawulo ziyambye ku bumenyi bw'amateeka okubanga bukola ki era no wonder skilling program ya President Museveni yemu ku ezo ereese okuba nti crime ekendeera ate singa eneyongerayo ne bagyongeramu ssente parliament nejyongeramu ssente abaana bano nga president bwe yatugambye abamu kati yabawadde entandikwa mu ssako zaabwe naye ate twagala tukole ebifo bagenda okubeera production omwana tumanye nti baliwo 3,000 zitunga tugenda kukola 15,000 bali mu ngatto tugenda kukola 2,000 bakola embroidery oba weaving bonna no bateeka mu bifo ne bakola production nga batunda ebintu ne bagaggawala ojja kulanga omenyi bw'amateeka bukola kibukenda naye nga bwe tugambye nti eno capital city jjukira nti buli omu bwe yeekweka gy'addukira ate mukimanyi population ekula kuba buli mwaka population ya Uganda yeeyongerako population buli weekula ne mu bibuga bye mulaba bi New York nga bwe walabye ono Bwensonyi eyassa abaana baffe ebyo byonna crime gyeri ku street olinajja nakuba abantu amasasi sente ne bazinona mu banka obalaba ebanga na firimu mu nsi ate endala ezaakula ate ne bano kyaliwo ko munnaye nga abantu batandika okunona sente ne wiiki eno kyazanyiddwa ku centenary ng'olinga olaba firimu kyazanyiddwa bazanye firimu efaanana etyo bo bazinonye emisana kakati ebintu bwe bityo birimu kuzanya ne firimu tebibula okuzanya ebizanyi goyinza agamba si kuzanya naye nga bagamba nti kyefaanaanyiriza goyinza ogenda nona sente za sente meeting balaga nti kyengamba tekabadde kazanya naye nga akala akiraba n'osiba omutima n'olumba banka okuli abasirikale tolaba nti ebanga firimu n'olwekyo crime yeeyongera due to population crime yeeyongera due to poverty crime yeeyongera nti abantu tebalina mirimu naye gavumenti erina kuvayo na intentional and deliberate programs eziengaging abantu bano abandi badde mu bumenyi bw'amateeka however abantu naturally eriyo abatemu nga ye yazalibwa mutemu naturally eriyo omuntu nga ye mubbi ne bw'aba ayina ate ayagala beeza bonabondidde okitegeera naye we cannot say government is going to eliminate all evils of crime naye Dr. Katolonyo bwe mpulidde chronology of events okuva mu 2011 paka eno yonna n'otunulira ne rate at which misango gino gikendera erabika nga ntono nnyo anti nkwadde naye ng'oli bwawulira engeri obadde obirukamu yandibadde asuubira nti bwandibadde bukendera eddala naye bubaawo misana ttuku sente ezaateekebwamu kamera mpitirivu obungi neyipaka kati tunaba impact yazo eri awo anti nkuwadde singa wadde tolaba impact singa tokyayita wansi eyo naye kati mpita wansi eyo nentambula bulungi abantu abadde batemwa bijambia okyabiwulira nti bingi abantu abadde bakubwa amasasi okyabawulira nti bangi nti gavumenti yes nkuwadde nti crime yeeyongera due to population ekula ate technology abantu nabo bayiiya ne kamera z'ogambye ezo ziyambyeko lulinga abantu bafuka ne ku luguudo naye kati gosobola okufukako nti era omuntu abanya bamulondo ogerako kamera emulondodde nti babakutte olumu gavumenti wano bwekimala ku mawulire ne muvaayo ne mugjayo kamera gavumenti esigala ebuuliza era abantu bebakwata n'olwekyo nti preventive measures nyingi naye tekigamba nti obumenyi bw'amateeka bujja kuvaawo however tulina kuddamu n'okusensitizinga communities nazo ziyambeko kubanga bamenya amateeka bava muffe mu community era ebiseera ebisinga bamanyiddwa so public erina okubeera mobilized ne omuntu afeelinga confident okuripotinga omumenyi w'amateeka public erina okumanya nti omuntu omubbi talina tubeeramu it is still collective responsibility okulaba nti ffenna ng'abantu kwaffe gavumenti ejja kumanya nti no kefas neighborwo asera tejja kumanya nti no ali abantu
tejja kumanya nti ayingira kiro naye gwe olaba buli ssaawa ajja n'ekigurupu ayingidde ekiro ofuddeyo okugamba poliisi then ekirala ekirezaawo crime ye corruption eri mu system ya gavumenti nti abamu bwe bakwatibwa basibwa oba amateeka ne gabavunaana nga tegali equal nti batya oli ne bamukwata ne bamujja ku kyalo nga yakoze ekikolobero yakutte omwana yakubye mukazi we yakoze atya enkya n'awaayo sente n'akola ki n'avaayo nti corruption eyo eri so big nti eyo ejja neyonoona system nti bw'ogambye bali nti nojja n'olaba nti babakutte naye abantu balaba bukyeyongera oyinza okusanga nga bakwatiddwa 100 ate ng'eri 3 agakomyewo nga tegavunaaniddwa oba nga gakomye ku poliisi wali naye gakomyawo era ne gakola emisango n'olwekyo nti corruption tulina ogirwanyisa to the extent nti eyonoona buli system mu health eyonoona mu security ecompromisinga mu education ecompromisinga mu buli kimu corruption is a virus that must be fought naye nga singa gavumenti egenda maaso ne programu ez'enjawulo deliberately mpolampola ng'eggwanga erikula tujja kutuukayo tuyanza program bitebye tukyagenda maaso kutuusaako ebigenda maaso mu nsonga z'ebyobukulembeze ebyobufuzi n'obuweereza honorable once a honorable always a honorable parliament yammwe ejja kujjukirwa nnyo nti yawalirira ekyokuba nti budget efulumizibwa okusobola okugula kamera ezo weero nga kyajja lwaluvannyuma lw'okuba nti urban crime yali yeefuza eggwanga lino omukulembeze abaabikola nga byatuuka n'okuyita embizzi era palamenti yammwe nekkiriza baweebwe ssente tugule kamera kati ze tulaba naye kamera zino impact yaayo erabika nga etali felt for now nti waliwo ebintu ebimu ng'olaba nga visi yassaako nti obutemu buli obwakolebwanga ku baana wakiso n'entebe ku bawala ku bakyala omwaka guno nga kutandika tubadde n'abatemu abakoze obutemu ku bakyala mu myezi 2 nga abakyala nga 4 badde TikTok omuwala mulole wa Brian White mulimu ono omuwala wa UCU n'abalala ekyo kireetera bannansi okulowooza ti ssente zaabwe we zigenda zireka okuba nga tezinaba kunnyikira bulungi n'ekyazituteekebwateekebwa kikyolaba bwetunula lipooti ya poliisi ku buzibu bw'emisango ne ebiriwo ekisookera ddala bannayuganda twerabira era nja kusaba Kisanja ebyo byoyogeddeko tubiteekenga mu buwandiike katono omanyi wa Misanja waayogera ku nguzi naye akkiriza ddala nti abantu babasiba bawaayo sente bafuluma naye ng'aliranidde ddala waliwo osobola omunnyonnyola nti wayi obimanyi nti gyebiri ebintu bino abimanyi naye ebintu bino okubiteeka okubimalawo si kyangu nja kukubulira lwaki si kyangu naye mbadde enzira y'okukiri okubimalawo si kyangu naye wakubadde nga omukulembeze aba abimanyi bwe twogera ku bubbi abantu sigaana nti weebuli ate era nze omu kuba tayagala bubbi kubanga nze nali mpaddeyo obulamu bwange okulwanyisa obumenyi bw'amateeka si bukenuzi obumenyi bw'amateeka buno bwennyini bwewaddeyo obulamu bwange kubanga nze nali admin coordinator era spokesperson w'ekikwekweto kye bayita ekya Wembley Operation Wembley kyakayanja nze nali admin waakyo bwe ndidde bwayogera ku ssente ezeetaagisa nze nafuganga ssente mmanyi how much money omuntu ze weetaaga okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mmanyi resources z'oteekamu kati mbadde mwogero badde ogamba mbu firimu mbu ebyokubba ssente mu bumenyi bw'amateeka wakati wa 2001 ne 2025 ate eyo yali firimu esinganeeko akati kyolaba osobola okikkiriza nti wali ku kizimbe ky'omugenzi Sebaana bakiyitaani awo Sure House ababbi babba banka ku Kampala Road awo ku Cairo yalinga Cairo we yasookera ne bagirumba ne babba ssente mu banka emundu neevuga CPS eri wali Wandege eri wali ne bagenda ne balumba Viva mu Ndeeba oluguudo ne balusiba ababbi eziva mu Ndeeba tezidda Kibuye Viva ne bagibba nga omwana ali mu kkubo yeebase n'emmundu
tewali aveeri tewali asala bali babba ssente ne bayingira mu kikuubo ekyekikuubo forex bureau ne bagibba. So mu biseera biri obubbi ate bwali bubi nnyo kati bugenze bukendeera kinene nnyo kinene nnyo ekinene kyeyolekerawa wano mu nziba gye babbamu olwaleero oli wagendera nabba n'akola Kampala Road n'amusiba nabba ssente n'azitwala ekkololo kati mulabanga firimu nabba ssente n'azitwala ekkololo nga wabbidde yakoze pulaani kubanga ssente zibabba mu banka ezo bazirinyisa helikopita okuzijja ekkololo ne helikopita bawambye empambi nga ne helikopita bawambye eki njogera ekyali e Uganda nga n'omubbi namulina ne bazitwala n'agibuusa ne bagitwala paka Kasese nga helikopita bawambye empambe mu ggwanga nga mulimu poliisi Uganda eno olwaleero gye njogerako kati bye mulabanga firimu banka gye babba teri wala Kampala Road ekizimbe kya Sebaana Cairo banka we yasookera bagibbisa mundu ne basiba oluguudo ne bavuga essente ne bagenda ekkololo kweya street ne basangawo helikopita yaliwo ne bagiwamba ne bavuga ssente ne bazitwala e Kasese ennyonyi ne basuula e Kasese ne bavuga ne bayingira DRC Congo ne babba forex bureau mu kikuubo wolabe wajjudde ki omuntu bakwatibwa abenyonyi enyonyi luvannyuma twabakwata ne luvannyuma nga wayise ebbanga lya myezi nga 6 yenyonyi bagisuulawo busuuzi ne bagenda ne babba Viva mu Ndeeba nga basibye katwe poliisi eriruddawa kumpi awo naye nga abaana babiri alina RMG ez'emmundu zemuyita ez'obukebe ez'obusepiki omu atunudde mu Ndeeba omu atunudde Kibuye mu luguudo wakati gavuga byali mu Uganda bwana kati ebyo mmenyeeko bitono waliwo omukyala abayimbi abo balutaya n'entake bamulinako Oluganda bamutta yali ava ku CBS kulanga kirango bamubbyeko emmotoka ne bamukubira essimu ne bamugamba ova kulanga tukulaba naye tewandiranze kubanga togenda kuwona ne byolanga n'emmotoka tojja gifuna abaatuuka mu Kalitunsi ne bamukuba amasasi naafa Uganda wano nga webiri n'ebikolobero ebirala bingi nnyo nnyonze bye nalabako mu kiseera ekyo Wembule we yajjira kati gavumenti bwa Pulezidenti Museveni ku kintu ky'obumenyi bw'amateeka ate tayagala bibeerewo era amangu ddala ya institutinga ttiimu okulwanyisa ebikolwa ebyo kati we twogerera olwaleero yesu obutemu weebuli ne kati ate obutemu kati nga ndidde bwabadde ayogera bwabadde wali ku nkuluma nga babba ssente era olaba mu nziba gye babbamu ate tuwayita kaseera ne babakwata olwa kamera z'oyogeddeko z'ogamba abamu ze bagaa tezikoze tewayita kaseera bibadde byagala okudda wano gye mabegaawo twalabako abavubuka abatambulira ku bodaboda n'ebiso n'ebijambiya ne babbaawo omuyindi wano wansi ku gundi wegattira ku Jinja Road awo nga ku William House neera tuwayita kabanga ne babakola ki ne babakwata ababbidde mu paaka ya Gwanda nga babba ensawo n'ebijambiya tewayise kabanga ne bakola ki kati ezo ze kamera tugraduatinze luli tewaali ki kamera ayagala okukasa nti kamera zikola afukeko kuba alabe kasusuke bwe katagende ku social media yenna avaayo nti tezikola gwegenda luli kituufu waliwo ezirinamu obuzibu olwo babakola kkubo anti tojja kumanya naye babakola kkubo waliwo ezifunamu obuzibu kati ojja kusanga badde bakola Salama Road nga disconnectings olwekkola oluguudo ojja kusanga badde bakola Port Belo naye nga kamera zikoze kinene nnyo 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 luli nga tunoonya omubbi fenno twanoonyanga omubbi nga temumanyi ne bwafaanana nga muyinza n'obuuza ye kennyini nkubuulire abatulaba bakitegeere nga munoonya omubbi naye nga temumanyi ne bwakola nga bwafaanana era waliwo ababbi abanoonyezebwa ne tutuuka ekiseera nga abamumanyi beebo bokka beyabbanga nabo kakiriki kaabo kati mu Uganda organized crime esigadde nga y'amaanyi ya fraud eri mu cyber bakuyiiya ne bakunyaga oluusi ne bakunyaga na smartly nga naawe okkiriza naye buli obubbi ate naye jalwanyisibwa bwobutunuulira kati abantu abakuba omugenzi Semwezi
Semwezi wali Busega benjogerako nti twabanoonyanga nga n'okumanya tolinawo omulabira kubanga ababbi b'ebiseera ebyo nga tabalira na kifaananyi ne famire bwe bava nga situzimanyi nako naye nga munoonya muki kati so waliwo ebintu ebiyambyeko era nebaza nnyo mukulu Magambo y'omu ku badirekita ba Saidi akoze omulimu ogw'amaanyi ekimu mukulu Kisanchi abadde agamba ekyokulisayikolinga abamenyi b'amateeka kati profiling omubbi olumukwata bamuggyeko endagamuntu bamuggyeko ekinkumu bamukuba ebifaananyi ayingire mu system bwe tufuna obubbi obufaanana bwe butyo ono olumuggyako endagamuntu wano omupya ne bagiyingizaamu ejja kulaga nti ono bamukwatako emityana ono be batta gundi ono be basuubirwa okutta gundi luli tebyaliwo kati ng'omuntu atta n'atwalibwa eruzira n'ava eruzira n'addamu buto n'atandikira bw'atandikidde so kulayimu ebyo byonna byonna okukyusa mu nkola y'emirimu ne development mu nnoonyereza yaagyo egenze ekendeeza ki kulayimu so kulayimu mu bimu ekendedde nange kyesikkiriza nga ndidde bwe yagambye the statistics nawe tozikiririza kubanga era nabo bagamba kati mu bino kuba naffe twabikolanga nti emirimu egyo gyokka emisango egiroopeddwa ku poliisi gyegirabikira mu lipooti kati gwe banyakulako akasimu gwe bakuba emiggo gwe batema ejjambiya abakyala domestic violence yaliwo n'atalipootinga egyo tijajja muki mu lipooti era egyo tijirabika kati awo ŋŋambira nange olusikkiriza kubanga egyo egimu egitajja ate giyinza okubanga nagyo gyegiri mingi nga ffe abalaba tugikola ki tugiraba eri omunansi yeebuuza nti waliwo obubbi olya enamba plate n'akukubira essimu n'akubulya wenagisuula n'omuweereza ssente buluddewo nno nabwo obwo obubbi ewe mbadde ŋŋendera kati obutemu ku bakyala n'ebijambya tebyaliwo luli bye badde onyumya kati oli agamba nti mulangira alinga agatufundeko na buno we mbadde nzija ekisooka egyo emisango gy'ogamba nti egy'ennamba wakyaliwo obunafu mu tactical operation mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka strategically ekinene yo gavumenti ekikoze mu kulwanyisa obumenyi bwaki kati obunafu bwe tukyalina buli mu tactical operation nti olwaleero tuyina mu poliisi kyoyita rapid response force oba unity nti singa ekintu kigwawo anti kyenjogerako mu bigambo ekigambo kyavaawo ekitongole kyavaawo n'ebigambo byavaawo naye okugjawo ekitongole n'ekigambo tikijjaawo nkola enkola ey'okugamba nti nga ndidde bwayogedde bali betwalabye ku Nkuruma Road ebbanga eryo lye baamazeewo mu kitundu ekyo tewabadde poliisi eyanguwako naye ate mulangira newe kyabeererawo era kyali kigambo akiriwa anti nze siganye yakolako nebyo yakola ate ebitongole ebyo biteekebwawo abantu abasinga tebamanya zibeera operation birina kukola akaseera kagere biveewo wabeerawo ekiganyi naye kati ekyo bwe kimala okuvaawo ng'ekitongole mu poliisi olwaleero flying squad mweri tevangamu linnya liyinza okuba naye nga mweri kati nze kyenandibadde nsuubira tactical strategically it is good enteekateeka ya kamera weeri poliisi bagaye nti buli gombo lirina poliisi ne wano mu Kampala bu police post mwe buli mu kibuga naye kati mu mitima gy'abakozi mu bacommanders operational wise mulimu enkola eyo eya rapid response tekina okwebuuza nti singa ekintu kigwawo abajja amangu banguwa kati obwe bukyali obunafu naye era kyekuzaayo eri gye nagambye mu resources eyo gundi ogiyimirizaawo nebeera nti ebyo bwe binaatuukibwako ne bikola mufunze ekitongole ky'ebyokwenda kikyetaagira ddala ssente zikola nnyo babawa ssente nnyingi kankubuulireko n'abatulaba mbagambe nti okunoonyereza omusango gwa mada successfully okunoonyereza omusango gwa mada successfully okutuuka ku kinyuzi ne gubeera prosecutable n'osobola okugutwala mu kooti minimum ku average omuntu yeetaaga obukadde 18 ku average ne mu poliisi ya Uganda bameka abanoonyereza mada abaweebwa obukadde 18
bameka kubanga ojja kulaba omusajja nezimutwala ku crime scene teziriiwo n'emmotoka temuli mafuta. Kati kyova olaba nti obumenyi bw'amateeka oluusi bweyongera kubanga kyeyayogedde ekyensimbi kikulu nnyo mu misango. Emisango girya buli emabega wali poliisi we yasabiranga hefty budgets ne zigiweebwa. Twalabako poliisi ng'erina butukutuku tetulowooza nti babutunda gye buli. Twalabako poliisi ng'erina pikipiki digi tetulowooza nti bazitwala zikyaliyo. Twalabako poliisi ng'eweereddwa buno buli wende nkusiba ebbanga lyo basinza osabira ssente. Kati ebyo byonna byabawe bikoze kyenkana ki? Era kyekyo lwaki olwaleero poliisi yagambye nti bwavudde ku mitwalo bukende 2019 gy'emitwalo wakati emeka ng'ebiri n'ezigwamu. That is a big decrease mu bumenyi bw'amateeka. So ekintu ky'ensimbi ng'ebitongole bino ebisaba ebikuuma eddembe nga poliisi n'ebigiyamba kati totunuulira poliisi yokka, waliwo intelligence ezo zonna ssente ebyo n'ebitongole byetwogerako tebiyingiza birya buli ate birya kinene. Intelligence okubega abantu abo abazze emisango mubanoonyerezeko mubakwate zonna kyetaaga ki? Kyetaaga ssente kubanga waliwo anoonyereza ku musango ng'ate yagenda kunyumirwa, ogenda musindika mu bbaala omuweeza okunywa omuweeza okudigida naye ng'agenze kunoonyereza ku miki ku misango ali mu bbaala. So ebyo byonna ssente. Kyova Ndidde yagambye nti ssente zikyakola ki? Kyenja okutuma era muganda wange muto wange mukulu Kisaana nti ekintu kyoyogeddeko ekya number plate n'ekintu kya ghetto youth bwe tuvudde mu kalulu abaana bano beetaaga okuddamu ne bagaana kulekebwa kusuulibwa. Abaana bano babadde bamanyidde mu kalulu okufunayo omutwalo 2 ne babeezaawo obulamu abageto. Kati abageto akalulu bwe kaggwa puroguraamu ezaali zibafaako ennyo zigenze zikendeeza ng'oggyeko bya skilling n'eŋŋamba luli day to day okubaddukanya okulaba batambuza batya sako zaabwe ezo ssente president zebawa zitambudde zitya. Njagala ogamba abakulu abakwatibwako bongeremu amaanyi kubanga abaana abo nze mu nnaku mbale bubazi bajja mu kitundu kyange kyakansanga ne babba number plate z'abantu ne bazitwala muze batwaliramu n'ey'omuntu wange naye olwakuba ku ssimu eri namugamba nti bona waba ku poliisi ebyaddala poliisi egenda kuyamba bwoba oyagala number plate ebyaddala kino nkyogera ne mu kamera nti omuyaaye mukubire kubanga ssente z'onooteeka muwa poliisi aturakinga essimu eyo gye bataddeko. Owa poliisi ajja kusaba ssente za tracking, ajja kusaba ez'okugendamu MTN oba mu Airtel, ojja kgenda okumaliza ng'otaddemu emitwalo 5 omuyaayo ojja mukubira ekinene ennyo ojja muweegi oba 10 enamba yagikole ki agikuddiza. Waliwo yakomezawo iPhone wiiki ewedde oli yankubira nagamba simu yange nakagigula ennaku 3 iPhone ya $2,700,000 nenkubira bukomanda baawo eriya yange bamanyi sijja boogera ne mugamba owaaye gaali kye yakoledde awo wano bwe wati nampaamu essaawa ng'emu komanda mbadde awo ng'abagamba nti oyo mwana aweereze oyo mazala we aweereze ekyabiri awo nze muwe essimu ye era omuwala agirina. Ebyo bye bibeerawo mu buntu kati so bwe yabakubira yagenda okuginona ate kati n'ekifaananyi kya t-shirt zaffe nazo bazikozesa abamu nga sirina bawagizi baffe naye olwokuba bamanyi nti bweyambala t-shirt ojja kuyitibwa ghetto youth. Ghetto youth ojja kufunayo ka protection. Kati bwe yagenda oginona yaginona kinnawattaka gye bamulagirira awo nga ku revenue era omwana ate bagezi nnyo ajja kulaba ojja omulaba ate era n'essimu tojja kukubira simu mbu omukubire mbu akulagiridde wootuuse mbu omulabe nga afigitinga mbu akwate essimu. Essimu yeebeera mu nsawo ng'ayinaako mu matu agiteekako buteesa anyiga ku mpale bw'ati n'agiteekako n'ayogera gwe ne gwogera naye tokola ki agenda okulaba ng'ali mu t-shirt yaffe yayiika n'amuwa ennamba ye naye nga lwaki nkireese nga wakisanja nga wakisanja lwaki nkireese nti mu buntu
abaana bano olw'okubanga Kisanja bayogedde nti beetaaga okubudaabudibwa kwa maanyi si kwa mu bubbi bwokka naye ne mu bwongo n'olwekyo puroguramu eyo ya Ghetto Youth egende maaso ng'ebabudaabuda obubbi buno obwa sekita eyo ey'okunyakula bujja kgenda bukendeera n'ekirala kye njagala okukubiriza bannayuganda obubbi obutaggwangawo bannayuganda bababba nnyo lwa bulegevu bwammwe bakwata obujega si bakwata bujega naye lwa bujega bwabwe bo bennyini bajega waliwo bannayuganda bapangisa nga baddira ku minyolo gyabwe kati njogera ku bubbi obwo obwa ku mayumba nga bagenda ku minyolo gyabwe naddira kano akantu ke batuteerako mwoyisa omukono oggula ekinyolo ky'omunda ekkufulu n'asiba y'ebweru yokka eri munda ali munda yeebase munda n'atasiba kubanga yalowooza ebweru yataddeko ki kufulu kati abaana bagezi nnyo nnyo ezekufulu bamanyi bwe baziyisamu omukono oba akuuma ekinyolo nakyo nedda aleka miliyoni 5 mu nju n'ateekako akakufulu ka 25,000 mwebali abo nobasanga abalala amadirisa tebaganyweza ne baleka ebintu mu ddiiro nga n'amataala gaaka ebisikiriza abaki abaana balina amagezi mu bubbi era abaana oweebuuza lwaki banzibye nga siwulidde nga mwoli addira kapamba ku kantu konna ne bwe luba lumuli n'ayisa mu kamooli akako nga yayiyeeko chloroform n'amuteeka mu nnyumba n'amalamu eddakiika 10 ne kaleebeetera mu nnyumba eddakiika 10 ne weebaka oto ne tuwooma n'amagulu n'otandika okugolola ye eri n'akola byayagala n'akola ki kati so mu bubbi obukwatibwa ku bw'ennyumba mu mayumba abantu beere beegendereza engeri gye tuggalamu amayumba gaabwe n'engeri gye tukola ebintu ebitasikiriza babbi kujja kukola ki kubanga abo gye bali ate abo abaana bo kasita akoonako ne lulema ng'akola ki ng'agenda yeeyongerayo kubanga atambula kiro okukwata bajega kati gwe bobeera mujega bajja essimu zitwala ne ssente bajja kuzibba tojja kunenya gavumenti si eyaganye okuteeka ekkufulu kuki naye mulangira ne mwami Ndidde ababawulira n'ababalaba bw'abawulira nga mwongera okusaba ssente agamba bwe tukisimbira nakakungu era bajja zibawa sente zino abantu bwe bawa omusolo ne basasula abapoliisi ne muyungula ne kuba recruitment mu kitongole kya poliisi n'ekyamagye zikolebwa ndooza buluvannyuma lwa bbanga ki tubalaba bangi waliwo n'abadde bakola mu kulonda baba retainees abamu si bonna era bagenda kuba bakola tubalaba ekiro n'emisana wano KCC actually yabeeyambisizza okusengula abantu ne town councils ez'enjawulo okubayambako bali bize naye ekiro babeerawa kubanga tulaba kabangaliza poliisi nga zirawuna naye zibeera ku highways anti kyekiri teriyo poliisi evunanyizibwa kulawuna mu bitundu by'abantu mu basula ebyenjawulo kubatiisa kuteeka kuba wali ateekako solex but still ne bajja kyekiri kyeggambye batambula balawuna ki bakola kyekiri kyeggambye nti strategically omanyi waliwo mu security kyetuyita strategic security boyogera nabo oli yali RDC ono akola mu State House nali kwa RDC nakulira security nali mu Wembule nali mu internal security organization so ekintu kya security kindi musaayi waliwo kyetuyita strategic kati President Museveni ne government ye ku level ya strategy baategeka ne bagula kamera ne bongera ku bapoliisi ne babateeka ku magombolola ne bateekayo omuwendo eyo strategic kati nagambye ntwikyayina obuzibu mu tactical nti ffe how do we deploy ffe abali mu operations to deploy nga tutya kyenagambye nti ekyo tukyayina okwongeramu abaana bano bayita baana kubanga mu security buli ali wansi omuyita mwana abaana bano abali wansi ba OC badeployinze batya kati obwo buzibu buli tactical nenga strategic obuzibu buweddewo President Museveni yagamba nti tusindike buli gombolola tugiteekeko police unity nearby kati gwe commander tactically goyina okulaba nti abalawuna balawunye batya naye ekikulu mu byonna ku increasing vigilance in community nze ekyokulabirako kyenina ekiri feasible nti ewaka ewange nina mulirwana wange ayina ennyumba z'abapangisa olunaku lumu nali nzira ewange najja bukya nensanga pikipiki
kumpi n'omulyango kweza enju ezipangisibwa ezitali za bikomera naye obudde bwe nagisanga nga mbutuufu si budde buki bulungi nekimpaliriza okuyimirirawo nkakase baani abakolaki abavaayo enju eyo nali sirabanga ku muntu agisulamu okumala ebbanga era kyantwaye eddakiika 40 omuvubuka oyo n'afuluma nemuga bulijjo gwabeera wano tyanti nsiika capati naye nzitambuza sisiiba eno nenkireka ne bwe nagenda nnyongera okugoberera trends ze ng'emisana abeeramu nga yeebase atambula kiro nekimpaliriza okwongera omugoberera bwe yamanya nti mugoberera yasenguka tebaddangayo mmenyako yadde enju kati ate era ekyo kyayogera kituufu mu bubbi bwonna ne bali bennakusookeddeko nega nti twabanoonyanga situbamanyi emisana nga basiiba mu mayumba gaabwe ababbi naye mpozi nze kyenjagala Honorable Simbo katwogedde ku bubbi bulijjo eno naye nze ekyenjagala nga ffe abakubaganya okuzimba eggwanga lyaffe twetaaga n'obubbi buno obwa corruption poliisi yo yatulaze etya obubbi obwa ssente za gavumenti obwa cybercrime awo waliwo ne ssente za ekyo ekigambo Honorable Kisanja obuzibu bwe tulina mu Uganda wano ekigambo corruption kigenda ne kivuunulwa bubi ojagala obubbi ne tubuyita simanyi obulyake naye obwo kirina kuvuunyulibwa nti obubbi kuba buba buki bubbi yadde abatazze n'azinona ku kifuba naye ababbi eggwanga kubanga bwe tunatulira abaana bokka abaana bange abageto bakomanda bange naye ne ssente nyingi ezikyagenda mu miwaatwa gya gavumenti mu bitongole bya gavumenti nti poliisi njagala ngaetulage nti leero mu kitongole kino mu State House tukutteyo bano mu herefe tukutteyo bano oba bukendedde bwe buti munnayuganda kyayagala okuwulira kwa President Museveni ye champion agamba nayi corruption eggwewo era bw'ofulumya lipooti eyo President Museveni asanyuka nnyo okuwulira nti obubbi bukendedde mu bitongole ebyenjawulo njagala police IGP ajje nga atandika otugamba olwokuba nti President yalayira nti ku luno tugenda kulwanyisa corruption na promoting a value addition office gye nkulira ngera bazagamba njagala bwe baba batusengeka obubbi batugambe ekitongole kino kyali nga poliisi bagigambanga nti nzibi nti bagigambanga corruption naye nzi bayita bubbi banaye nti poliisi tukendeezezza bwe ziti mu magye bukendedde bwe buti mu byobulamu zukendedde bwe buti kati munnayuganda oli addemu essuubi nti ddala ddala obubbi bwa ssente za gavumenti zikoze eki bwaba tunakapitalizinga ku buno bwokka kankuwulire bannayuganda tebabalimba gavumenti nga Mwami Simbwa bwe yabagambye eteekawo environment at strategic level naye lumu tweragajjalira naffe bannayuganda kati n'omanya nti obusawa 8 gwakira abaana ba boda basinga balina zipeva gwe nosigala ng'otambula ekiro nti obumu obubbi bwetukolwako n'ebikolobero ne crime olumu tugyereetera ffe olwokuba tulagajjalidde obulamu bwaffe n'olwekyo kikkakatako gwe munnayuganda naawe okwebeereramu n'omanya nti wano bagenda kunfera abantu batunze ettaka lyabwe nga babafera bufezi byonna n'aliwaayo nga tebamuwadde ssente emisango gijja mu ofiisi yange okimanyi nkwira special duties office ya president n'olwekyo nti baleeta emisango nti nze banfeze naye eka 10 ne ssente bampadde bipapula bandozezzaako $, ettaka nga eka mazo zisayininga nti naffe twepositioninga nnyo mu kubeera ba victim b'ababbi naye ate strategic level yo gavumenti ekoze kyekola ki so nze kyensaba abalabi baffe bonna poliisi etandika otubuulira ebitongole byaffe byetukolamu ebya gavumenti abakwatiddwa okendera kwe tukendezeza so that Bunnayuganda amanya nti President Museveni agamba Kisanja 2026 agenda kuba alwanyisiza obumenyi bw'amateeka kuba nayo crime lipooti eyo tukolera nnyo naye nga gwe Munnayuganda olina okulaba nga kikkakatako okwewala okweteeka mu ango ey'ababbi ey'obumenyi bw'amateeka kubanga kikkakatako naawe okuuma ebintu byo n'obulamu bwo era mu lipooti omwo jono jatuleeseeko wano okwogera corruption nayo mweri naye obuzibu ng'andidde bwe yagambye nange kyesikkiriza nti poliisi eripootinga kwegyo emisango gyokka kati weesanga nti emisango gino gye tuyita white collar crime jo sigibuusibwa maaso naye tigiripootingibwa nti weesanga mu procurement process ababbiddemu
bonna tewali agenda That's yes. bawabira ku poliisi bagenda kusirika Kusirika. kati ne bwogenda mu ripooti ya IGG era naye egenda kunokolayo egyo egigireeteddwa naye tekulaga kubanga prosesi yaabwe waliwo emisango mingi etalaga kati so bwe buzibu obuliwo naye nga bwe ate obubbi obuli eyo ate bwo bunene nnyo 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 kubanga bw'otunuulira obubbi buno bwe twogerako buno obwa buno bwaffe bwa bulijjo mu bitundu bw'obutunuulira newakubadde obwo bukosa abantu direct naye ate buli Kisanja bwayogerako ate bubakosa nnyo bukoseza ddala obusomyo bw'omuntu kubanga sente zandikoze ebintu ebiyamba omuntu awo wezibulira mwalabye mu nnaku zino nga ofisi ya IGG erambula ebintu byegenda okutunda waliwo amaka agamu ge yagenzeemu ng'egenda gatunda neŋŋamba ono yali azimba wooteeri ng'oba maka bwe baagalaze ekiyumba kyonna kivunze n'okuvunda tekyagwa teyakimaliriza kuba baamukwata nga takimaliriza naye obunene bwakyo bw'ebeera wooteeri ebeera ya bisenge nga 5 mu 5 naye nga yali azimba amaka gamu kati sente ezo yabbaki nzibe era yakkiriza nti ekyo bakitunde bakomyewo kuzimu so sente ezibbibwa mpitirivu nnyo 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 kati kyebayinza otuyamba IGG ne poliisi bayina department poliisi erina department ya local government corruption erina ne central corruption batuyambe batumenyere yabadde from a report eno wabaddewo land fraud cases ne mbadde ngezaako okunoonya ebikwata ku corruption kuba nayo yabaddemu mwebiri ngegezaako tulaga naye nga bunnyonnyodde nti waliwo batatuuka ku kinyusi tebatuuka ku kinyusi kuba balagako egyo gyokka egiri reported era balage kati nga poliisi ejja kukulaga egyo nti emisango bwe giti gye gyaleetebwa ku bitebyo bya poliisi ebyenjawulo egikwata ku buli bwaki naye nga ate waliwo emisango mingi nnyo egigenda unattended to unreported mu bitongole bya poliisi mu bitongole bya gavumenti egikwata ku buli bwaki ku buli bw'enguzi so tulina okwongeramu amaanyi kulayini twagala kuwunzika n'ensonga ya kubanga ekisanja kigenda tandika mu Gwokutaano naye enteekateeka za gavumenti zerina okulaba nga bannansi bakulaakulana zitunuulirwa n'eriisa egyogi kuba ne mu crime report ya poliisi yabadde eraga ya police development model engeri gye bagidibazeemu n'engeri gye bagikosezaamu so nga ate zino zireetebwa olw'okusumusa omutindo gw'abantu kulwanyisa obwavu ndabako wano offense theft egiri register gyali 198 misappropriation of government funds yarekodinze 12 tulaba kati bali 10 mu mwaka mulamba embezzlement yatuwadde 8 ez'okubba ente 7 ngate giri lwaki tukanya na data nange ndidde naawe tukwatagana kati yatumye corruption giri 6 cases giri registered anyway kakati enteekateeka za gavumenti zino zijja mu kiseera nga bannansi beerwanako okulaba nga babeerawo mutunulira ekibuga kyafuna obusizo naye nga bannansi bakyekokola nti kyasaasaanye ne municipalities ne mu town councils ne mu divisions ez'enjawulo Mwami Kisanja ngenda kutandika naawe ku nsonga y'enteekateeka z'okulaakulanya bannansi wakati nga mukawefwe waabwe okubeera nga beeyagala obanga betakuliza kunaawukirawo obwavu banyigirizibwa mu mbeera efaanana bwetyo ng'ate ennambika bibalo n'ensengeka y'emiwendo mu budget ejja ereeta emisolo emipya ng'olaba eddala gigenda kukosa butereevu omuntu wa bulijjo olwo tuba twongera kukuuma gains oba tuyinza okwesanga neziri protect ezibaddewo ziyinza okutandika okunaabuuka n'okusebengeya mpozi ensonga eno zize nzyogerako ku TV ez'enjawulo babadde kimanyi bulungi nti okuva 2015 President Museveni yantuma okwasaganya informal sector omubadde ababoda omubadde abataxi omubadde abatembeeyi omubadde obutale omubadde ba artisans bano ab'ebyuma abaweesa ebyuma n'ababazi omuli sakoze ez'enjawulo mu kibuga yakyobola nti erinnya libadde household name nti abantu abo president yagenda okulanga ebizibu bingi bye balina naye nga teryavuddeyo okuba nti abireeta gyali era omulimu ogwo nakati nkyakukwasaganya ondaba mu basuubuzi
olaba tuwadde mu lutalo lwa Ifrizi tuwadde mu lutalo lwa kiro olw'okusasula omusolo mu kiro. So abantu abo bantu bange mbabaddemu nnyo nti ekiseera kino kiri controversial nnyo nti abamu b'oyogera naddala abali mu byobufuzi baagala kwegamba twogere kye baagala okuwulira naye ng'ate nze senior lecturer ate omukulembeze nze ndi mukulembeze agamba a leader should not mislead nti buli ayogera eyo nga ye ali mu byabufuzi agamba abantu baffe babagoba batya babakola batya babajje ku kkubo naye nze njogera ng'eyaliko omutembeeyi ku Baton Street nga ndi mwana muto sebana yali meeya abatembeeyi bonna okukolera ku kkubo kubaddewo era nze nakwatanga kyati yange nenoonya ssente naye nga obutembeeyi bwanjawulo eriyo bavenda eriyo n'abatembeeyi naye nga street eyo kuliko n'abagenda ne China katugambe oba Kenya n'asubula ebintu naye n'abitundira ku street naye nga yeerabidde nti n'oli ow'edduuka asasula emisolo asasula ne renti naye alina right okutunda ate olumu nga batunda byerimu kibi nti abantu ku street yes babadde bafunirawo akasente naye badde ozifuna mu bumenyi bw'amateeka tuli mugamba crime naye naawe okukuba kumenya mateeka mu nsi ezikula zetulabye zetulina okukoppa kuba bino enkulakulana yasookayo n'ensi zonna zatandika bwe zityo nga wabeerawo confusion tewali trade order ng'ensi ebibuga ne byonooneka ne bifuuka nilule era ne crime yeeyongera mu kibuga ekitali organized naye ensi zajja ne zikola ne zitereeza ebibuga byazo amateeka ne gatandika okukola n'olwekyo nti ofuna ssente oli mutembeeyi oli venda oba okolera mu kkubo naye oli mu bumenyi bw'amateeka gwe n'oleeta ovakkedo n'oleeta mulokoni ekigere ne muwogo omufumbe n'essigiri n'ogiteekali n'obuugi ku luguudo ne tutandika okugula ne tulya oba ku mwala omwala guli nga gulimu kazambi n'obwana n'embwa babadde bafumbira ku myala wonna mu bibuga abamanyiyo ffe eyo gye twakulira tumanyiyo ng'obukyafu n'endwadde ekyamazima ono ye ow'obuugi gwe bawadde wano ng'ali mu paaka babufumbidde wali tamanya kyalya tamanya mulokoni ono bukyafu bubadde butya omusulo ogwadde olusu contamination tamanya kati nga gavumenti erina okupulaningira abantu abangi kyeyavuddeyo nakyo ate nga tekitutandise kati kubanga natandika okukwasaganya ensonga z'abatembeeyi ne bavendors ndowooza 2013 gy'emyaka nga 10 President Museveni atuuzizza meeting mu State House ng'atematema abantu bano tubakoze tutya kyova olaba yavaayo n'etteeka n'agamba KCCA njagala buli division muteekemu obutale bumeka mwongereze ku obwo obuliwo nga Makindye Nakawa Kawempe Central Lubaga ng'ayagala kubuna obuliwo bwe mumanyi obwa private n'obwa government bwa government ekyayinamu butono mwongerwemu kyova olaba Busega yaggulwawo kyova olaba ewa Mwami Simbwa gaba bamulanze bagenda mukola Busaafi bagenda muddamu bamukole nga katale ka mulembe n'obulala lwaki nti ayagala abantu bano abawejjere bayita abantu abanaku nga bali ku kkubo bagende mu butalo obwo naye ki nti nze kyansanyidde nti eggwanga lyonna kyakoleddwa nze omu nina abantu bewazana wali ewaffe nabalemezaawo nga yuno legenda kuzimba oluguudo ng'ebagobyewo n'abesseguku abesseguku wali ku kkubo wetugula ebintu nembalemezaawo mwaka gwa 2016 nakati bavangawo President Museveni yamaze bagulira era yabagwidde ettaka bagenda bazimbira akatale lwaki alumirirwa nnyo abantu ba wansi era olitavayo n'agamba nti President Museveni tayagala banaku no so government enteekateeka yawe government enteekateeka naye kino ekyabaddewo bannange njagala Mwami Simba ogendeko wansi gwe nawe tulinze badde sigenda wansi ogenda weeraliikirira oyina butukutuku oyina boda oyina taxi oyina ab'ebigere oyina abatembeeyi oyina bavenda ab'oku street nekiba nti ekibuga wano mbadde n'abagenyi babadde bava Saudi Arabia Mwami Kefas ne UAE n'ab'e London ne batugamba nti bannaye twagala kugendako kulambula ku kibuga akola shopping buli omu ne twetunulako bwe tuti downtown kwa bwe bamanyi downtown ebaayo ebintu munsi ziri naye nga gwetunira gyotwala downtown abagenyi n'abagandula ga bwameeru nga either tojja bazza oba bajja kujja nga babasasa ensawo kakati ekyakoleddwa ki gavumenti eplanningira ensi kyeyina okukola however tulina kulaba abantu bano tubategekedde tutya ebifo
kubanga balina gye baava okujjaawo abamu baava mu bifo ng'obutale obumu nga tebutunda nga busaafi bw'omulaba yali yazimbwa bubi abamu baava mu bifo nga teri trade order naye waliwo etteeka lye tuyita erya trade order bwe tuba tugamba abachina n'abayindi nti tebalina kujja kutundira wali basuubuzi baffe kitegeeza ne bano ab'amaduuka beetaaga ne batundira mu environment esasula omusolo esasula renti nga buli omu alina waalina okutundira ekibuga kirongookeko Uganda erabike bulungi kuba tuli mu kuzimba Uganda. Tweyanza tulina eddakiika bbiri zokka mwami ndidde gy'ogenda okukozesa emu ne mwami n'omulangira emu ku nsonga ya trade order ebunye wonna kati lwaki tulowooza no kibuga kyokka naye mbali twagirabye iganga embalala waliwo eyabuuza naga ennaanasi zibaddenga ku makubo ku bigaali zigende mu katale. Yes mwami ndidde. Ekisooka buli kitundu nga tekiteekateekeddwa n'okula tekikula. Yes. Uganda esolooza omusolo mutono nnyo naye nga ne gwe basolooza abaguwa be bawa omungi ennyo abandi badde bawa omutono. Ekimu ku bintu Uganda byekola saawa eno kye kigenda okukaka bano mwami Kisanja mwe beeyagalira informal sector okubeera ng'eri formalized nti business ebeere registered ebeere ng'eyina keewa nga ne gavumenti eyina wiva gyesobola okukola ki okuteekawo nga waliwo order awo bajja kukola ki kufunamu kigenda tuyamba bino byonna bye tubaddemu insecurity na biki obumenyi bw'amateeka obwo kigenda tuyamba obukendeeza nti kati olwaleero ne bwaba wabaddewo response nti mu kikuubo wakutte aw'okuyita weewali okugenda okola ki okurespondinga. Ekirala bw'otunuulira nti kikoleddwa ggwanga lyonna kigenda kujjawo ku luli ababadde nga bakuba enduulu nti kati wano tulina atunyigiriza baagala twalawo omanyi nkola y'abantu babagambawo nti kati waliwo ayagala ozimbawo kyebava bakola ki batutwala emisinde naye kiri mu Uganda yonna kati Uganda yonna bagikola ki omanyi kirungi nnyo bw'ogenda okutta emmese toyawula yaki yaggwako kubeera ebejja zaala ki ebejja zaala mmese kati bonna kikolebwa omulundi gumu tumanye nti tutandika bupya. Kampala yo nga Kampala yasoba tegenda kudda kati ebibuga ebibadde tebinnaba birime kufollowinga trend Kampala gye yatwala mu poor planning leka bikwatibwe nga tebinnakula bitereere. Webale nnyo omulangira gw'owunzika nze ku nsonga ya trade order ku lwange kituufu nti ekibuga bwe mbadde mu parliament ebbanga lye namalayo ekimu ku byatutwalanga ebweru kukola benchmarking kulaba ebintu byabwe babikoze batya era mwe abannayuganda batugaana emmwe bwe mugenda ebweru temwegomba kituufu ekikolebwa kati kyekimu ku ebyo ebirina okwogwembulwako ebweru. Pulaningi y'ebibuga byonna eteekeddwa kubeera oke. Nze ndi munnamasaka tulina site ndi mu site era nkubiriza bannamasaka abakulembeze abaliyo bapulaningire Masaka ng'ekyali tugenda okutuuka mu myaka egirijja mu maaso nga situnyigirizibwa wa pulaningi. Webale nnyo webale ddala tubadde bwetyo butambudde olunaku olwaleero olw'omukaaga lunaku olwaleero mbaagaliza ate Pasika ennungi ate tujja kuddamu wiiki ejja. Nze Kefasi Mayumba olwabitebye.